Yes, mukasi akatuga kubatolekera ekyatuleseho nakolo olwaliro era nga nkutegeeza nti creative interpreter VJ Junior the incredible Ava Chalemane Ikwadi mukano ketwolekedde kagenda kubeera ka byafaayo bwe ngamba byafaayo waliwo ebyafaayo bya adventure ne wabona ebyafaayo bya history kano ketwolekedde kagenda kubeera ka byafaayo bya history era nga nkujukiza ati ku mutimbagano gwa muno waaki mpozi ngogaseko na entertainment so distributor wa films za VJ Junior nga batugamba Mirabai Films production wa mune VJ Junior Productions nga bulijjo kamuli gagada abegase okutusako sema je tugenda okuleka ngena basaba tutule tukaliyo tusobolo kanyumirwa no kanyonyoka era nga batugambira niya inanyine mahasokera ddala kagenda mu kutandika nga batugamba nti Kampala Uganda mwezi gwa November 18 nibaja bagamba kabaka Denzel Washington yagenda okulembera abazanyi waliwo moroke yali esembera labwe gwa mupanda gali era bwe batule babayimiriza Seruganda kyava saako tocha agenda okuba tocha munda eyali avuge yandibadde ng'omugoba yali muddugavu kyokka ku side erudda omusaabaze yali musajja muyindi ne basooka bagyekebejja ne bagyetooloola akasira kano kabeeranga kabunkeke ng'obeera ku ssaala bwe balugyekebejja ne babaga kati musobola okuyita wabula agenda okuddamu ogikuba ekisumuluzo muganda wange ebyembi ate teyagaana ki ekigaanyi laba mukama waba okakkananga ekutta akaliro era bwe batyo basimbula kale nga tuuse bali ku Radio Uganda onagamba nti olwaleero November nga musa 17 era nga bagamba nti olunyiriri olumu lugenda kuba luggalwawo lutandike mu ggwanga lino era nga bagamba nti olwaleero okusinza ku dikuli yali efulumiziddwa pulezidenti w'eggwanga nga basaba aba Asia bafulume eggwanga basuubira nti kati lwe lunaku olusembayo kubanga bagenze on BBC. Ono yamugamba ki ekyakututte ku BBC ogenda okuwa interview Was evil. ogambe mbu simanyi amini sitaani Are you mad? oli musajja mulalu What about Kinu? walowoozeza ku Kinu What about Mina? walowoozeza ku mwalawo Mina simanyi obalowooza kuno nze kiki nandikoze Remain silent. wali oyagala nsirike nemekubaako kyenjogera okusira ku ngeri gye tuyisibwamu Talk to me about cowards. ekyo kibeera kyabuti kono toyogera ku kyabutiitiizi kubanga ekituufu ekyo kye muli You're scared to leave. sigamba nti mutyogenda Of leaving Uganda. nze kima kikimu kyokka otya kyakuva mu Uganda kati nkole ntya oyagala nzirewa Okello, this is my home. yamugamba Okello sebo wano waka wange wano wenzaaliddwa wano wenkulidde anti si bwe kiri kati gye tukirize Africa is for kyoba omanya nti Afrika y'abasajja bafirika Black Africa. abaddugavu si mmwe Afrika y'abafirika abasajja abaddugavu oba abantu abaddugavu batugamba Charles S. Dutton naye mwali musema gye tugenda okwolekera kakane ensonga gye babaddeko akaseera akatali kawala omukulembeze w'eggwanga ayitibwa General Idi Amin Dada yali afulumiza etteeka n'agamba nti aba Asia besikala aba Pakistan ng'ogasseko n'abayindi bafulume eggwanga. Believing today. Nsazeewo Okello munaye okusinziira ku ngeri gye njogeddemu naawe ngenda kuba nsimbula nfulume eggwanga lino olwaleero wabula teyali musaafu musajja wattu olw'ensonga yagamba nze simanyi wa waakudda wano wenkulidde wano wenzaaliddwa yakimanyi nti lyo eggwanga lye yajja ebbali asobola osisiikana abantu be bambi n'ebifo nga tannabasiikana mukyango gasseeko n'abaana bo b'omwana we yajja ebbali n'asooka agakaabamu awo ag'ekisajja nakwe muli ku mutima tuli ku saidi eyo mu jjinja kali akato kajja kagenda otuuka ebbali okuzza amaaso okulengera kasiikana taata akutte ku luba akulukusa amaziga nakye yamugamba ni musaafu okubanga okumya omunaye kansi mbu tebalina kye bakoze abasajja bakulumiza akaseera akatali kawala Seruganda ono yakwata ekubo n'agenda ku BBC ku radio bamukolako interview wabula ebigambo byeyogerera omukulembeze w'eggwanga tebyali birungi era munywanyi we kyabadde amunenyaako n'amugamba newankubadde munnange tetugaanyi omukulembeze n'obukulembeze bwe sigamba nti ebituyitambula bulungi naye ate ekyo kye wakoze
newandiyagadde osigala mu ggwanga Uganda ojja kuba toli safe. Sleep. Mina sooka ogende webake. No one's going. Nyaato tuganyi. Now go back to bed. Tewali gye tulaga nawe sooka okwate ku budde mu buliri yanguwa. Muwala olaba. Very soon. Ekituufu kiri tugenda kuba tusimbula mu bbanga ettali lyawala. Tugenda genda mu Masuma. Oba osanga gye tuyinza okgenda. Naye bagamba nti eyo gy'abeera teri sino. Olowooza gye tulaga wanaabeerayo sino. Okero kya kyagenda kugenda naffe. Okero omunywanyi we yali wenfaafwe. Nakyala yakwatiko n'asooka gye akafaananyi k'Okero n'akatunuulira. Okusiza ku bbanga lye baali bawadde gwa baaba wennaku 9. Baaba wennaku 9 babe nga bafulumya eggwanga. Ennaku zaali ziweddeko. Kali ng'okusigala ng'okyalimu byali tebijja kugwa bulungi ku sayidi yo. Musaatu mukyala we yajja n'amukwatako era ziba teziri busale kawala kaabwe ne kajja bambi. Baasooka ne bakwata mu bye baali basobodde okwata. Omukulu ono kulaba yali yasoma amateeka ng'era musajja munnamateeka mukukutivu, musajja naggwano mu bikwatagana eby'amateeka. Tugende ennaku emulumu kamala bwe batyo baateeka mu bye baali basobodde okuteekamu. Mbadde ngenda kusaba buli kimu kyonna okirabirire. Bituba bikwasa Sseruganda yali atera okubeera nabo. Yabeerangawo okusobola okugezaako okuddaabiriza ebyewaka. Ebisinga baabikwasa ye. Kano kajja ne kasiibula munnange. Unabadde muntu waako kyali waako bwe batera okuzannya, bwe batera okuguluba ku kyalo. Naye tewali kyakkola kaalina okumusiibula. Bwe batyo ne balyoka badda mu Vax Origin n'esimbula esobole okweyongerayo. Nabagambe tuli kwanjula kwako tuli ka byafaayo. Wabula ekyasize okubunuma yekyaliwo Okero okumugamba nti munnange bwe bituuse kati wali kyakkola. Tukkirize tugaane kati Afirika eteekeddwa okubeera y'Abafirika ate Abafirika abaddugavu. Si Abafirika abagamba musimanyi tuzaaliddwa kuno. I don't know. Omuto yabuuza bana yetunadda ddi kono simanyi. Papa? Taata Musaatu yavuga emmotoka ninga emmotoka agivugira mu nnaku n'amaziga bwe twogerera gakulukuta Kamala. Omuto yamubuuza lwaki okaaba. You said that big people don't cry. Wagamba nti abantu abakulu tebakaaba. Alabira tatamanyi wajja agenda tandikira bulamu. Mutamubuuza lwaki tubadde tuteekeddwa ogenda taata. Talina ngeri gy'asobola kannyonnyola. Talina ngeri gy'asobola munnyonnyola. Kali yavuga emmotoka n'akwata ekkubo n'ava ku sayidi ye ejjinja. Najja lwe lunaku lwe baali bawadde olusembayo okuba nga bafulumya ekitundu nga bafulumya eggwanga Uganda. Lengera erudda munnaye abantu abasinga baali basiibula abantu bano. Baali babafunyemu embeera bambi nga bakyali baabwe. Baatuka mu paaka enkadde ziba teziri busa. Okero najja kinu. Of course nakyala abadde awulidde ennaku okubanga Okero tazze kubasiibula. Okero munnange yamusimba akafubiru wabula wazzewo embiranye mu masekati okusa ku bigambo byawansiganyiza mu masekati g'ekiro. Ye Sseruganda yaganye okukwatagana Okero ninga talina kyakkola. Okero yamugaye munaye tolina kyakkola olina okuyitamu. Kale aha mina soko je before soko je nga tonnagenda. Yakwata omuto namusitwa bulungi. Unaenda naye? Ogenda gena nono? Jana sisi. Kyogamba togenda kujja naffe kono ngenda kusabira gudugaalo. Ekisinga okubeera ekikulu labirira abakadde b'omunnange. Nga wazazi wako. Saagala weerabira n'olulimi Oluswayiri. Tulwerabira. Azungumza na nani? Kati ate Oluswayiri n'alwogeranga n'ani erigendaga. Mu bwangu ngenda kuba nkusisikana gwe tofaayo. Yalina okufuna engeri gy'asobola okagamba ebigambo ebikagumya. Kagume kasobola ogenda ne bakadde baako. Era akasuubiza n'akagamba gwe tofaayo. Nja kujja banga lyonna nja kukusalako. Osegera. Okero anko Okero. Anti kwata wano munnange. Asante sana.
Lori yavujjako buwala yaganye omusibula. Wulire ddako teyandibadde okero mukubiriza genda. Niye atokere ekyokubiriza ono gendo va mu ggwanga Uganda. Kyabadde kyetaagisa olw'ensonga. Yamugambye ogenda ku risking olwedde wayokyezza dda. Ogenda kuba risking ogenda kuba weeteka matiga. Kakati yabasibula mu nnaku ey'ekitalo Kamala. Era bwetyo baasi n'esimbula okuva mu paaka enkadde. Ejesobola okweyogerayo. Njagala weekaanye. Ndowooza features buziraba. Baabano. Musaatu yasigala munakuwavu. Kakalino balina okufuluma eggwanga. Baba bagenda ne baddamu ne bagwa waliwo panda gaali. Gye baagwamu nateera. Bafande basooka ne babayimiriza subiri kidogo. Ne bayingiramu bajje bafeffette bekaanye balabe. Abasinga muno bonna. Pasiti gye yali esinga bali ba Asians. Okusinga twalina nnyo Abapakistani ng'ogasseko n'Abayindi. Neyatulatulamu. You. Gwe. Out of the bus. Gwe sooka ofulume baasi. Jangu. Gwe sigala wano. Leeta ensawo zo gwe leeta ensawo. Bagamba nakyala. Abazaala bakambwe. Baali bakambwe Kamala. Tobaako kyokola. What's in your bag? Kiki ekiri mu nsawo eyo? Just clothes. Mukazi wattu ate nti mu Kamala enkuba etonya abaga mulimu jasi ngoye. Bikula tulabe. Va mu kuwoza engoye obugoye. Bikula tulabe. N'agijjayo. Geno giba bikulira. Okuzza amaaso okuleegera. Mwalimu engeri y'ekifaananyi yaseka. Wai gwe soko gy'olabe. Gasiya. This. Ate bino biki? Sure. Anti ebyo bya muziki. Bano ekifaananyi kya bbaawe. Ng'ayambadde engoye za bannamateeka. Emuterako omuziki. Natooka awuliriza akayimba akaliko nga bya kisiru. Muzeeyi akwata muwala we n'amugamba nywerera wano. Balabe. Nekikokinga. Ali mu kutya. Olaba. Mujjamu nekeresi. You can go. Kati genda. N'akwate kubona akomawo n'atuula mu mmotoka. Wabula ng'omutima gumuko. Badde mu kutya kwerere. Kato kamwaniriza maama. Mina. Nakusaba okakane. Kakana mwana wange. Olabaawo tuyiseewo. Then ebisigadde katulabe kyekinaaba kiddiridde. Bwe batyo baabaleeta. Oli omusajja ssebo yali muzibu yafuna abaana b'essomero ne bajja erudda. Ne babayimbira n'akayimba akabasiibula. Baali wano ku kisaawe entebe. Kujja balijje. Teekayo jjayo emigugu gyaffe teeka eno zeeno. East African Airways erangirira. Nga bagamba nti flight eyitibwa 786 egenda kwate kuba eyitewo egende ku saidi ya Bungereza. Era baasa bonna abateekeddwa okugira balinnye bagende. Mwanguwe. Anti tikiti yaffe yino munayi mujje tugende. Bagenda sooka kuyitira Bungereza. Mama, please come. Mpulira njagala kojoba. Bita muwala tewali kaseera kakulowooza ku bya kojoba. Daddy, Papa. You can't do it. Mpulira omukojo bugujjako tukikola nkwegayiridde. Omuto yasobera omukojo bugumuluma. Kyokka bamutambuza. Gamba omanyi sigenda kayada nammwe. Kiki. Taata ate nze sikojobye. Amaze okujoba talina budde. East African Airways flight EC 786. Bagamba ba passengers oba abasabaze batandika proceedinga. Niyakwate kubona asibula munaye obutaka. Bajja. Rwadi kyabaza amase mabega. Teri kimuluma. Ko yakimanyi lino gwangalye. Talina walala wamanyi gwangalye. Eno yensi ye wano wazalidwa wakulidde. Bwe batyo bakwate kubona bali nyendege n'esimbula esobola okubatwala. Kakano ekisinga okwewunyisa Seruganda.
ensonga ey'okubanga agoba aba Asia yali yagyeesigamya ku nsonga 3. Ekisookerera waliwo kye baali batandise ekiyitibwa economic nationalization. Iwabaye nga bagamba nti Abapakistan ng'ogasseko n'Abayindi ebyenfuna by'eggwanga baali babyefunzizza, ebintu bya retail ng'ogasseko ne manufacturing. Kati bagamba nti balina okufuluma abannansi basobole okudda mu mirimu gino eggwanga lisobole okukula. Era process gye baaliko mawanga agasinga gonna mu Africa baali bagamba tuteekeddwa okukola kye bayita Africanization economy. Kati ensonga ey'okubiri yali ya social and culture. Abantu abasinga baali bagamba nti abantu bano Abapakistan ng'ogasseko n'Abayindi baali baganya okwadaputinga kye twandiyise ennono n'obuwangwa bw'eggwanga Uganda. Tebabakkiriza kuwasa abantu baabwe ate tebabakkiriza kuyingira mu kalicha zaabwe. Bwe kituuka eky'okuba nga basocializinga beekwatangako bokka na bokka. So kati Road bwe yafulumya etteeka eribafulumya abannansi bangi abakiwagira. Kati ekyasembayo mu byonna newankubadde kyali fane waliwo kye bayita divine dream. Mbu yafuna ekirooto okuva eri Mukama ekyamugamba nti abantu bano bafulume eggwanga. Batugamba Greenwood, Mississippi, August 19. Wamaze okuyita ebbanga lya myaka egiwererako ddala. Ketuliko bakayise Mississippi kakadde wabula tuli mu Vijay Jonas Productions. Njagala olabe. Kati erudda waliwo omukyala ali mu kutoba ne bino. Maze okola shopping bulungi nnyo. Waye Mina kino yamuyita n'amugamba soko gye ndi side seno. Mina toilet paper ndowooza tolaba nti kiri kikeerezi wagambye nti weetaaga amata ag'embaga ate kati oli mbya toilet paper tugende bino bimala. Era ddala mutuufu kyoyogedde ekituufu bimala tugende ne bino ne bajja ku reception basobole osasula. Osiibye otya akoona osiibye otya munnange? Ayina galani za 25 ez'amata. Kiki mugenda kugulawo dayali gwe nno sinika amannyo jasimadde ngeza kubeera friendly n'onsonyiwa okwogera bwentyo. Kibagambye mututte galani za 25 ez'amata mugenda kugulawo dayali ng'ogasyeko n'ebyomuzigo. Nekirabika balina ensonga gye baali beetekerateekera osira ku mboozi yaabwe wakati wa nakyala Mina ng'ogasyeko n'oli ebadde yeekozesa ku byambaga baleka beetegekera omukolo gw'embaga. Kati nga badda mu ggaali wabula Mina awalabula emmotoka muganda wange agivuga ku speedi ya yiriyiri. Ambuza lwaki ovuga speed? Anti senga nvuga mpola nga tuli kwa iwe babagenda kunkuba tikiti. Mina avuga mpola naawe. Oyagala okuvuga amaaso gateeka eri yeekanga. Yabwattula ekimotoka awo. Waaye musooke mujje mulaba accident. Seruganda yali mu kimotoka n'asooka afuluma yalabe. Naye gobadde tondaba oli okontomere. Sokoleke driver's license wagijja wagwe kakyere. Gwanyenze n'oyimira mu masekati g'oluguudo. Baba bali wano Black Dawood nejja. Kakati n'ensasi age yagwawo. Ekimotoka kyo gwakiyimiriza wakati mu luguudo. Mukakane saagala bawulya nga mukandwa amaloboozi. Gwe ssebo soko nagera license yo. Ndaga driving permit. I'm not finished. Gwe nawe sokoleke sinamaliriza. Gwe ssebo toyinza kumala gayimiriza kimotoka awo ng'olinga agamba kati abadde ayimirira ku kyaki. Sokodde ebbali gwe naawe oyogera nnyo. Yawulira obusungu. Agamba ki? Ogenda kwetaaga insurance y'omusajja oyo omuddugavu. Nkugambye vuga mpola gwe nga towulire moroko giwarabanya buwarabanya. Yajja sikana omwami ono. Ononsonyiwa munnange. Ngenda kwetaaga erinnya ne address for the insurance. Yamukonye. Loli teyagala n'akwateko bulamusiba kaadi ye. Webale nnyo munnange. Nange yange yiino. Okay? Webale munnange. Ize. Tinasigala nga awandiika. Gwe nnyabo togenda sinaba kumaliriza. Owulidde? Kakani nga tuvuddeyo. Kali nga tukomawo eri Seruganda bukyanga akwatako bukusetolinga mu Amerika. Yawandiika ng'ebbaluwa ng'agiwandikira High Court y'e Kampala. Era ng'abasaba ekintu kimu mbadde nsaba naye munziriza ebintu byange. Nazaalibwa mu ggwanga Uganda. Era nga Uganda ge gabadde amaka gange bwe buzaalirwana w'abange. Ensi gye njagala okamala okuvira ku ntobo y'omutima gwange. Kikwasa ennaku nti baakera ku makya ne bangoba. Mumenyi bw'amateeka lwa mpaka. Nfulume eggwanga lyange. Omukulu ayitibwa General Idi Amin. Suing the mad government of Oyagala suwinga gavumenti ey'ekirawo mu nsi ey'ekitumbaavu. mad.
ekyo kigenda kusuula eddala kuba gwe kyofokasingako. Replied. Mu myaka 5 bawandikidde ebbaluwa High Court ogiwanire nga tebakwanukula. Duck record. Oli awo olinga kiredi ekikadde. Regime. Anti kati munaye gavumenti yakyuka. It's a new regime. Tetuganyi gavumenti yakyuka. So what? Kati bweba yakyuka aha. Every year it's new? Yamugaba buli mwaka eba mpya. Baba leo bagendo mwaye onaakonye. Mina afunye akabenje. Ne basoka bajja balabe. What happened, Betty? Kiki ekituse soko muli ebitamwala. What did you do to my... Ne kati soko muli moroka yango gikoze ekimina. Waliwo alumiziddwa? Tiwali alumiziddwa. Ne bajja basoka bayituleko balabe. Nobody was hurt, Anya. Ekiwe kyabeera tewali alumiziddwa. No use crying over spilled milk. Kalwaki okaabira amata agayiise? For this. Ani agenda osasulira bino? Trees over here. Gwe bagambye wano sente ziva ku muti. But I'll you get Sente ziyinza okubanga ku saidi ya Uganda gye muva ziva ku muti munnange naye family and giving me lectures about... tasobola na kufiidinga family kati atandise kumpa lekikyambu simanyani age owaayi va ku kitange. Did you call Shut your mouth. Ampisani gwe sirise kimwakyo naawe. Abaayi. Waayi. Name my money. Neetaaga sente zange baabi mmotoka ngiwaludde buwaluzi. I'm gonna need this. Wa break down. Ate ogera kwetaaga ne kano osobola osasula omwami gwe twakonye. Name on the license plate. Aya. Dubai. Nirubayi. Thinking of Ngenda kusaba sokolo olekerawo kulowooza ku by'emmotoka. Ono bamuyita Pontiac Sarika Segereti. much. But Wamawe bamuleetera n'ebirabo. Ono yagenda okuwasa. I have other problems. Olina n'ebizibu ebirala by'olina okulowooza akate ebyaki. All they know. Omanye ensi eno ekintu kye balowoozaako kimu kyakusuuyinga. You know about whiplash. Ndowooza omanyi kye bayita whiplash kyo. When she hit my car, my neck got a jhatka. And my Oli asobola okugamba nti bwe yakubye emmotoka yange ensingo y'ekyanzi omugongo ne gwekaaka. Ne bakuba mu mbuga z'amateeka ne bakusaba akakodde ka ddoola. you do? Hey, Pontiac. Bana Sarika Segereti bamuyita Pontiac Sarika Segereti. Give me that fellow's car. Soko mpe kaadi eyo. Soko mpe kaadi y'omusaala gwe baakonye. N'agimuwa. Onagenda ogitululako. Ah? Waayi. Kiretuuse kaki. That is our bread and Yamugamba ekyewunyisa gwe kikutiisa guno mugaati na blue band. Ono omusajja gwe bakonye alongoosa kapeti zaffe. So kitegeeza ono yinja kwogera naye. please. Okakasa onosobola ngenda kwogera naye olw'enkya kati njagala omwenye. See you. Njagala kulabanga omwenya. Wedding day, man. Kubanga lunaku lwo lwa mbaga kabulaza kiki togwamu maanyi. Kali beteekateeka bagende ku mbaga. Muwala wa bwe yajja. Kakominti kaabwe kali awo k'abayindi. So Must you check, Kinu? It's not me. ate oteekeddwa omukebera sigamba nti mbaga ya muwala waffe. Lwaki omwekebejja? Just slip it. Genda osooka okyusa ettangira. Is he gonna check out my feet? Kyogamba agenda kebera ebigere byange. Mina Face it, Ma. You got Mama. a darky daughter. ekituufu kiri nti omwana gwe wazaala alimu oluddugavu. Ate bahali tebaagala muntu alimu luddugavu. Oba bakwagala oba tebakwagala naffe tetulina kye tubaagaza. Daughter to be a 30-year-old spinster. Oyagala muwala waawe ez'emyaka 30 ng'atunda mu dduuka lya mwenge. Go change your slip. Wama genda okyusa ettangira. Genda. What do I do for you, Ma? Ne maama. Kati balina omuvubuka gwe bamwagaliza ayitibwa hali bamusuubira okubeera ku mukolo gw'embaga. Je, Never say anything. nze kinkwasa ennaku okubanga omwana waffe tolina kyomugamba kyakumubuulirira. Weerabidde nti mwana wa buwala ateekeddwa okweyisa nga mwana wa buwala kyokka gwe omwonoona bw'onoonyi. And when she sits on her head, it'll be your responsibility. Era singa bukya ku makya n'afuuka ttagali bujja kubeera buvunaanyizibwa bwo. Accident wasn't her fault. Accident yabadde ensobi ye. In the hospital, watch the Ku kyalo pass on by. Juvenile, basically still waliwo badeedo dumbos and messing with dumb hoes. babeereyo mu ghetto nga bakuba muziki bazi freestyle. In a bass pipe. Waaye Man, Jake, tell us what happened. waaye soko buli eki ekyatuuseewo kati bagamba mu yakutteko bwe n'agenda mu ruumu wabadde wajjudde zi kompyuta n'ensooka nzeekebejja n'enzeekebejja n'entandika okubaako gye nnyigaanyiga n'ennyigaanyiga kompyuta nga nginyiga n'enginyiga. Nze mumanyi bintu bya tekinologi bannaaye jaswa kuba ebimu nisaasobodde bisangula kati ziba teziribusa alina mukulu we ku kyalo bamuyita Dimani ye sseruganda ono gwe baakonye emmotoka emisana g'olwaliro. Kale ebiseera bisinga amanyi okumunoonya ng'alina munoonyeza eno mu zigeto. Abeera eno ng'ali mukuba zi freestyle abeera ne bashatiresi. Aha. Why always got to come get you, Dex? Lwaki buli kaseera nteekeddwa okukima eno mu ghetto? Why always got to come get you up? Lwaki buli kaseera nyina kukima ku bbala? You know Daddy wants you home out of Okimanyi taata akwetaaga ewaka mu budde. get off from work. You Alisi obeeko ky'omuteekerateekera bifo nga tanaba genda ku mulimu. boy, I can't Nagamba ofune omulimu nze sigenda. Jangu gyatugende. go down here. Now, did you go by the employment? Simanyi wagenda ku employment office. Down there and Nagenzeeyo in there too much. naye munnaaye abantu beeyo bamanyi naawe. Basooka fa ku baveterani.
Those crackers down there, they all... abantu beyo buli kaseera babeera mu byakwekwasa. You always got some excuse. Gwaba n'ekyokwekwasa. Got some excuse. You can stand out here on the corner. Oyagala kubeera buli kaseera nga weekwasa osobola okujyosikana bakyali wano ku bbala mubeera awo ku bbala mu kifo ky'okubanga ofuna ye bikibyo yambala ebisaawe ebinene gasiya oli musiru yakikanyuga mu busungu obw'ekitalo ennyo kamala talaba lwaki ayonoona obudde bwe ng'abeera ku bbala babeera mu freestyle kiri nga tuvuddeyo tudde erudda waliwo seruganda yodo gyayitaayita mu batuuze ababuuza bana emulikiriya nandiyagadde okubasaavinga mu ngeri emu abaffe abeeno kiri kitya muli bulungi nga kiraga bali bulungi tebalina nnyo buzibu n'ayitamu mpolampola najja baabano yakwate kuba alina be yasisikana wano baali babiri bakaddekadde batudde awo waliwo ekyakyesobola okwafunira bannaaye omwami n'omukyala soko nyambeko ku bino okay osobola ogezaako okufuna engeri gy'obiyiteramu at least n'abitwalira embwa mbadde nsaba nnyingire mu ndeyo osobole okulinda kitange Dimitriasi sokoleke kiki oyo mutabani wa Grace mukyala Sanders Grace omumanyi nti alabika bulungi munnange ojjukira twamuyambako ku bya bizinensi Clarence yasobola okwogera n'ababanka ne bamufunira ssente yali looni nga bw'omanyi munaye baba beetaaga references so kati abaddugavu ngabo tebatera genda mu banka kufuna kalooni balino badde bamwogerako nabadde mmanyi abo ababiri tebaafulume kuba be badde bankwatidde wano abasiru bafulume ne balema n'okundekera katiipu oli waddalu simanyi lwaki okolera akasete k'abaddu kati oyagala mbeere bubeezi waka ye gwe kiki omanyi ku ssente y'omuddu kasala k'omuddu omanye yankubidde essimu ekyo ky'olwaliro ani Alicia no yankubidde essimu wangi kyabadde kirungi okulya ku ddoboozi ly'omuwala oyo munnange era namugambye ayitirewo ku Sande nga bw'omanyi tulina emikolo ku Sande taata naawe kati waki wamuyise ekyatuka mu masekati ne gona Alicia nze tebinkwatako kubanga nze oyo omwana mutwala kubeera family era bbanga lyonna agenda kubeera wa family nga tukyali ku nsi naye ng'akyali ku nsi mugamba sigenda kukayanya taata ate nkugambe ki kati akimye kitaawe ku mulimu gwe biki byokweka ndaba olina byokukusa okukusa biki n'ayitawo n'ayingira eggaali balina ka bizinensi kaabwe alina ka bizinensi ke babayita ba budget cleaners era kigambidde okusa kubali emboozi gye badde banyumya nga kiraga nti akasente baakamwewolera okuba mu banka ne bamuwa asobole okukola era bamuwera ddala respect muvubuka omuddugavu omukozi ate wabuvunaanyizibwa ku kyalo abasinga babeera ku bbala katudde erudde embaga gyeri kakomete nga bw'okamanyi bino byebimu ku ebyo byali benyeja abannayuganda nti bano bwe baba bakola ebintu byabwe basosieti nga bokka na bokka emikolo gy'embaga tebabayita emikolo simanyi tulinayo ennaku enkulu tebabayita tebabengeejinga kyokka tebeefula nti bantu bakukyalo era baagala nnyo abannansi oyo omusiru gw'olaba obudde bwe obusinga bwonna abumala musimanyi ayagala kusiwinga gavumenti ya Uganda naye ate hali twagala mwana mita guno gwe mukisa tosobola kubanga olimu oluddugavu ng'ate oli mwavu olina okubanga olimu oluddugavu ng'olina ssente oba si kinga olina ssente nga tolinamu oluddugavu nsegera kati bwe kiba weesi ogwefuna engeri gy'osobola okunyingawo Patel And friends, on this happy mikwano gyaffe my only son's wedding reception, abagamba nti mbaaniriza ku reception ya mutabani wange ey'omukolo gw'embaga Anil bai kategereti wai kategereti sirika kubadde bwaba akubye drink akuba kerere thank you. Mwebale I wish to say ne kino kye nandyagadde bagamba mo seriously it is kiri nti even though we are 10,000 newankubadde tuyinza okuba nga tuyimayiro omutwalo gumu okuva wali buyindi bana esaagala twerabire nkola zaffe nnono na buwangwa please join me era ngenda basaba twegatte tusobole okuba nga tuyimba esaala Om Jai Jagadisha Hare Swami Baba abasinga babimanya abasinga tebabimanyi bora babero munga raja yakabrata taza
Kati kuliko omuvubuka ayitibwa Hari Patel. Abawala bangi ngogaseko family nyingi ezaagaliza bawala baabwe kubanga Hari Patel awasaamu. Mbadde nsaba tuyitemu kati Hari Patel yajja n'asikana Mina n'amugamba wandyagadde tuyitemuko okinamu obuzibu. Isateka lwaki leero tugende kasooke ngambe maama ngene nfune n'engoye ezitegerekeka. Hari Patel omuvubuka yali asomye nga family yaabwe balinamu ne kaseta akatonotono nsegeera nejjaswa kubanga ayinamu olwaddaaka nga bw'olaba Mina ayinamu olwaddaaka. Kakati yayogera ne nnyina maama yali musaifu okumanya nti Hari Patel asabye muwala we bagende out era bw'atyo ne yeewulungula n'ayitamu asobola okugenda. Send her back to the reservation. That's what I'll say. Kyoba okola bazeeyo mu reservation. They're not that kind of English. Si be bano abayindi nga bwe basuubira. Kakati nga bw'omanyi Hari Patel kyeyakola yakwata nakyala n'amwetika n'amuleeta. Wamulese amulese waliwo engeri y'ekibaala. Kyekibaala ekimu ku ebyo ebibaala eby'amaanyi ku kyalo. Sebaze n'emmotoka n'agirookinga akubye akasuuti bulungi nnyo. Nga bajja. Bala bagiyita Leopard Lounge. Nga bayigira munda eyitibwa the Leopard Lounge nga bayigira munda kubanguliko batuka house music yaliko baba yajja ngenda kusaba osokompe bia mpayo bia 2 funiyayo bia 2 muziki gukoda kakati ate Mina yorede engeri gyali nti yali experience ze kola life y'abaddugavu. So bwatuuka wano she gets comfortable. Biroke nakyo. Ziwale ziri busalwe yajja n'amukwatako waayi. Ogamba otya Dice. Tuze wano just kunyumirwamu. Hari unayitibwa Tadisi bamusako ne bamuyita Dice. Muyita Tadisi. Ogamba otya Hari. Oyaga tubojja omuziki? Ninje. Ate kati ngambani nagambye ku dance floor muziki gwali gwa house gwali gukoda nakyala ngajja nga basooka bakona dance ne Sseruganda waali oli ayitibwa Dimani legera. Wow, Katonda watu kati omukulu talina kyamanyi ku bya dance z'abaddugavu yasooka n'atuula ebbali yalina kulaba bulabi. Yabadde akaleesa akakyamule kati kagenda ogira bwe kati kalengero n'omwami twasikanye emisana g'olwaliro Kabenje werabidde. Emmotoka eryeta kola emmotoka yange eri fine talina nnyo obuzibu. Kati abaabo ojja omuziki agenda okuzza amaaso waliwo nakyale yali ayingiddewo alina gayigwaze naye totobaza gweso ekirabit kati ono yali muntu we back in the day. Alicia tusayise okulaba munnaye yali mwana wa ku kyalo naye se we yeekolamu omulimu. Twalabye face yo ku magazini mwana abaana b'okkalo ne bagamba kyekyo ewaffe. Mpitibwa Sylvester Artist the third record producer ono watotobaza yamuuza olyoke ono bw'abeera nange nfiringanga kabaka. Tumanyi mbiseera ebyedda tweyagalako n'ono walabye advert yange nina katinga record ate goli mirimu ki naffe sebo twagula mashini empya era kati tukola n'emirimu tulina emirimu twafuna emirimu agenda obulyanga emboozi gyamunyumiza ebowa Rashida kamuviira buviizi ne kamulekaawo sebo kayingiddewo n'owatotobaza imani kekoledde erinnya naye nga kaali kakukyalo era kaali kantuke baateranga ku pepe y'ababiri yakola najjasaba ono wama wandiyagadde okona dansi labano Hari Patel yagamba tibalita bugende akimye kano kageno kano ekikakimisiza sigamba nti abadde akeeta wabula ekikamuleesezza bagende ku dansi furo kwagala kuteekawo mbeera oli alabe agenda ogira bw'ati ayagala mulaga nti alinamu ennyana labano nyini muntu kakali nekiri nekyagala kirumye wabula akiraze nti alinamu ennyana laba Patero kyamusukako kyavajja Mina ngenda munnange Mina togamba nti ogenda genda essaawa eno Dimani asobola okuzzaayo
Where you stay? At the Monte Cristo. obeera wakono ku Monte Cristo off 82. You sure you want to leave? okakasa wandi akatokenda yesinze jagala kenda Stay if you don't mind now. kale nze ngenda sigala oba tofuddeeyo kyokka patero hali patero yo golaba mu komite yewaabwe famire nyingi zaagala awase mubbo naye ono gwabadde asubira nti munnange mubangufu muko gwayinza okwetaaga kume n'omubangufumu naye anoonya ba badman yafuluma kirabu kere badman gwali naye sigamba nti amuli so interested nedda ne just ayagala teekawo mbeera alina gwayagala okulumya kati ate nakyala nonno gwe balumya alina erinnya alina n'owatotobaza baafuluma kati waliwo baashimuzika agenda okuzza mu maaso nga baleese ennyana abafe Tyrone ono bamuyita tamanyi na linnya Mina. Okay, Mina yamukwata omukono Mina. You from around here? Simanyi oli wa ku kyalo. Mexico. Oli mu Mexico ngeri gyalimu olwaddaka. I used to live in LA. Natero ng'okubeera mwero nga waliyo aba Mexicans bangi nga babalagavu nga ggwe. Indian. Onoosonyiwa nze ndi muyindi. Hey! Muzika. You ain't no. Leka naawe toli muyindi. I am. Yes, ndi muyindi. Like you doing in. Kati omuwala nga ggwe okola ki Mississippi? Kuba kati kyo kibanga kibonerezo. Lwaki weebonereza? Rodi alina zirayini? She just got here now. Yakatuuka siraba nsonga lwaki omutwala. I see you in the morning. Muzika n'akulaba ku makya. Weeraba. Biveeko bino. Obadde otya? Kiki naawe? Odde atandise okutega emisanvu. Mwana nobyetaagala. Daba nno. Kati oli amwerabidde waliwo abatandise okuyita. Carpets. Kati okirininga kapeti olongosa kapeti. Ng'agamba ye. Nakola bizinesi yange. Motero zimuzirongosa. Motero, ofisi, maka. Yona tubeerayo. Ne motero z'abayindi. Some. Ya ezimu kuzo. Mostly they clean their own car. Jasi abo abayindi bamanyi okwerongosesa kapeti zaabwe si bangu. Nkimanyi. Kubanga gye mbeera munnange. Mbeera mu motero. Work there too. Ate era gye nkolera. Okay. Look, let me give you one of my cards. Kati kankuwa esimu ku kaadi zange tomanya gye bujja maaso oyinza okwetaaga oku weerabidde nti emisana wampaddeyo emu. Nakuwadde? This morning. Wampadde ku makya g'olwaliro. Oba emisana g'olwaliro ku accident eri gye twabadde. Okokokoke. Ng'akaleeta. I walk in. I'll be fine. Nkuwerekere mpaka mundako nidda nja kubeera fine. Okakasa oneetwala. Ya. Koye kale wekiba bwekityo. Butt in on you, man. Onoosonyiwa sitegeezeza kwagala kukyankalanyiza kiro kyo na mwami wo kono nedda oyo si boyfriend wange. Well, maybe I'll give you a call sometime. Oba osanga kubireko akasimu sometimes. Kimugamba tewali tabu. When you get some free time, it's okay, you can call me. We can talk, no problem. Nekifuluma eggaali. Kitambula mpolampola. Kyaza amaaso gali nekimusiibula. Okay. Nina akiddamu. Yapika eggaali. Bw'atyo n'asimbula aveeyo. Kwe kujja yeeyongereyo. Kali omukulu yawasizza. Naye obuzibu obuliwo. Alina embeera ziringa za asa shots. Kage omuntu gwe yawasizza ne ku kiro ky'embaga. Muntu asuze mu katonkwatako. Listen to me. Okay. Bano baakubya soko mpulirize. How will money come in? Bw'oba tosobola kuspendinga sente zigenda kujja zitya. Oteekeddwa okukola kye bayita cross ventilation. It's not important. Sente si nkulu. Your time. Then sente bwe ziba si nkulu. Lwaki obudde bwo bwonna obumala osuwinga gavumenti ya Uganda bakuddiza ebibyo? Comes, Omanyi sente zijja. money goes. Sente ziringa mugenyi, sente zijja, sente zigenda. Wamasiwe kiri kasegereti. Ndabona kasegereti. Ali ku TV. In Uganda, he was the Kinewunyisa okubanga mukama waffe baaba wafono mu Uganda. Yali looya w'abaddugavu. kicked him out. Kyokka ate abaddugavu be baamugoba mu ggwanga lye. Cruelty has no color. Ky'omanya nti abakambwe b'obusungu tebumanyi langi.
Principal kintu kikuru, principles kintu kikuru munnange. Hey, Jaibai! Ate okola ki? Esimu ogenda gikuba baba. Kampala. Ngenda gikuba Kampala. Tell the person. Njagala nkubira omusajja oba omuntu yenna ali mu nyumba yange. Get out! Mugamba agifulume nze saga byakumanyira. Yatseka. Kakati akawungeezi. Nakyalanga atudde eruda ku poolo. Nyina yajja ambuzo bayafunya akaseera akanyuvu. Dancing. Wabadde olaziya ko twagenze mu kibaala. Go out more. Kivula ebise ebisinga nkugamba go out mugendo osikane ku bantu munnange. Osegeera. You should have seen his mother's face when you left. Wandirabye face ya maama we wakwatidde ku bogenda naye. Did he say anything? Bwe mwabadde naye alina kye yagambye. Ayogera ku Hari. Maama Hari Patel. Look, hello, Papa. Nisoko mbulire buzibu ki obwatuka masekati ga Okero Chacha ngugasheko ne taata. I mean, Ate lwaki ombuzizza? doesn't Papa ever write to him? Lwaki taata mu bantu bonna balina okuwandikira Okero tamwandikira bankaluwa? Lwaki tamwogera nako bukyanga tusenge eno tamwogerangako? Kiki ekyatuukawo? Dancer. Soko mbulire Hari Patel omukubi wa muziki mulungi nti ye. Like him? Omwagadde? No. Nedda. Doesn't happen in a day, you know. Yagamba nti ekyokwagala omuntu tekisobola kubeerawo jasi mu lunaku. Naye ate kyatukawo wakati wo ne taata. Tekyatwala bbanga ddene. Olaba, Did Jude? yamugamba muwala okussya ku mbeera gy'olina. You never find anyone. Amazima gaka tutogenda funa musajja anaasobola kukupepeesa. Embeera gikkakanya ebeere ya kikyala. Nkusaabusabi mwana wange. You mean to tell me that Indian was right for plucking? Waye soko ngambe kiri ekiyindi kiri ekiyana story ki kitu kyabadde kirabika bulungi. The man got on his mind is just. Lwaki gwe buli muntu gosika buli mukyalo yagala mweggala bwegazi ate nze mbamba agaza ati bagambe nyina gye mbatunda oli musiru She got herself a Jerry curl head wig wearing boy. ayino ex-wo yazenga ayina oli simanyi Record producer. Sylvester artist simanyi the third record producer totobaza Ain't going nowhere. Fukadde yajja wasuza otya gwe muzika kyekiriwo oyigire gaali bweto n'esimbula katuko ate kuba kuti bali balina okusaba ewaka bonna abali bakuŋŋaanye bali batudde nga balina okusaba tuno yamutunulira Mukama To every living creature. tusaba buli kitonde ekiri ku nsi wansi w'omusana guno bambi okiwe emirembe Om Shanti, Om Shanti. digito nengata agibye laba bamayize okusaba mugole kacyayi kyayiwala kakati omwabi ono yali yagamba oli kyaliwe n'amugamba tofayo bano nja kwogera nabo bwe kuba kwe kuli omusajja gwe wakoona limwe kutwala mu mbuga z'amateeka kuba serika segeti yamutiisa yamuga gwe bagera kuma mu mbuga z'amateeka bakusaba akakadde kali yabaleetera kacyayi beewuunya si babaleetedde kacyayi mukakane mutuule Your people are very good at sport. okimanyi nti abaddugavu muli mulungi mu sports muli balungi Abdul Jabbar. waliwo Kalimu Abdul Jabbar Ram from downtown. Fred okuva downtown oyo Camacho. Hector Camacho oba Camacho Michacho Michacho si mudduga Michacho Mexico mu Puerto Rico Yellow. Brown black yellow Mexican Puerto Rican byonna kyembamanya ffenna tuli kyekimu Right. azilonga zikasoba nga toli mweru kibasegezo obeera Canada si we batutwala so ffenna mwena naffe tuli muli ateri. Hey, Demetrius. A girl had Demetrius with your waliwo omuwala eyakoona emmotoka olunaku lwajjo omujjukira nti ye damage was done. kituufu yakoona embeera yali yattabbwe emmotoka ye eryoke Thank God. emmotoka eryoke ono mukama yeebazibwe Son whose car she was driving, omanye emmotoka y'omuntu gy'abadde avuga eyakoonye yali yakyali wange also India. asosebwa kuba kibuuzo muyindi naye abeera Canada nga mmwe Because in this country, people are yagamba yabadde like olw'ensonga abantu mu nsi eno bakola gwa kusuwinga ba mu mbuga z'amateeka
Hey. I got you now. Kati nkutegedde nkufuna. This good thing. Ensonga lwaki aleesereka kyalina ekibuuzo ky'okuba nti bali bumu ng'ayagala tuukira ku ekyo. You tell your friend he ain't got nothing. Genda ogambe ekyaliwo teyeetaaga kweraliikirira tetugenda mukuba mu mbuga z'amateeka. Nange namugambye ne mugamba yeeraliikirira bwereere bano bantu baffe ffenna tuli eki. People of color must stick together. Abantu ba langi tuteekeddwa okuba nga tuli eki. Y'all done all right by us? And me and my... Ffe tetulina buzibu singa mutukwata bulungi naffe tuba tujja bakwata bulungi. Ffe tetulina yes. United we stand, divided we fall. That's right, right on. Kituufu. People of color, we are the same people. Power to the people. Okay? So, aina ngeri gy'abafumye ng'ayagala baggusaamu eyo nsonga. Kati najja nakuba essimu, power to the people. Bagambye power to the people. Anir! I spoke to him. Oye njogedde n'omusajja. Ensonga ziri kiriya. Talina nyombwa. Kerodi aba ali mukola emirimu akakimu ne kavuga. Kwe kujja akakwati. Hello. Hello? Is that Demetrius? Ono Demetrius gwe njogera naye. Ani ono? Nze Mina. Oh, man. Mina. What's up? Soko mbulira oli otya. To say, Mbadde njagala kugamba ekisinga byonna nti weebali. night. Thanks for dropping me. Ekyo kyawuli okubanga wankomyawo keeka. Yeah, okay, bye. So sina bigambo bingi jasibe mbadde njagala okwogera weeraba. I ain't gonna sue. Soko olindeko. Sigenda kusuwinga. Eki? Hello? Hello? Yeah, I'm here. Wendi kwendi ku simu. What you doing, son? Kasoko muli ku Sunday emisana ogenda kuba okola ki? Sunday? Nothing. Asina nnyo byamaanyi bye ngenda kuba Come over nkola. my house and have a little... Wandiyagadde okuyitirako ewaffe tugenda kuba tuli ekyeggulo ne family. Love to. Ate nnyina buzibu ki munnange? Enajja n'atuula wali kitaawe. Maze okuba akasimina. My father always used to say... Omanyi kitange yateranga okuŋŋamba ebigambo bino wammanga. Tebasobola kutwalako buli kimu kyonna. Where your education? Papa. Byonna basobola bitwala ne tebasobola kuggyako bitabo byo bawasoma. Taata. Mina wuliriza ebigambo byange. Intelligent. Oli muwala mugezi nnyo kamala okubanga obulamu bwonna obumala ku bya kisiru. Okitegeera? Ekyo njagala nkigambe. Awulira ennaku. Makes me feel I failed you as a father. Muli kindeetera okuwulira nti mbutuufu nnemereddwa okufaako nga kitaawo. Look, Pa. Taata. There's nothing wrong. Tewaliwo kikyamu okusya ku mulimu gw'enkola gw'okulongoosa ebinaabiro. Sikina mbuzibu. Kuba n'essente bazeetaaga. Ennaku gy'alina ku mutima. Kasoko muli omusango gwo n'oguwangula ddi bw'onooguwangula onoofuna kasente. About college. Njagala kale bw'onooba owangudde keesi n'ofuna ssente nze nga nzirayo nga nsoma. Ne kati essaawa ze tusooke tuve ku by'okusoma tuleetaaga ssente okubaawo. Esegera taata. Aya. Luki asindika ebbaluwa e Uganda mu High Court nga basaba ebintu bye. Kaakati ku bbala ekyewunyisa mukyala we ne Sseruganda mwennyini balina ka bizinensi omukyala kakutunda mwenge naye ebbala teyagikola kumpi mu community yewaabwe eri. Ebbala yagikola n'agikola sayidi seene wali abaddugavu. Nga bwe nkugambye nti olwedde bo baali babaddeko mu baddugavu nga bamanye n'eyisa z'abaddugavu bamanye engeri gy'oteekeddwa okwatamu omuddugavu mujjamu otya akasente. Kati b'ebbaala yaabwe gye baakola baagikola ng'eviira ddala mu community eri ey'abayindi ne bagireeta mu community y'abaddugavu. Bizinesi we baagissa. Go on now. Go drink your beer. Genda onywe kabiyako munnange. See you, skillet. Weeraba sikireti. Najja n'asiikana mukyala we ku mulimu. Anil phoned me. Jamin, Anil wankubidde essimu. We must talk to Mina. Ngenda kusaba osooka oyogere ne Mina. All the time. Aŋŋambye nti muwala waffe mukambwe. Omusajja amukambwe yakyo katowe musajja munaye atubanja. Where did this come from? So kuleka akafaananyi ate ako kaavuddewo akookero. It's always been here. Akafaananyi ako kabaddewo ebbanga lino ddala kyogamba wakasooka okkalaba. Yajjukiramu ebiseera ebyo ng'akyali muto. Baateranga ogenda emmanga ku mugga Nayiro. Ye n'okero.
kigaana nti munywanyi naye ebigambo bye emboozi gye basimbayo okufunamu naye oba osanga ye yabaleetera okubanga bafunamu obutakkaanya naye nga bwe nagambye nti oli ye kye yali afaako kyekyokubanga Sseruganda abeera seefu ng'ovudde ku ebyo byawoza mbu simanyi muzaale mutuuze wa muno. Omaze ebbanga ki mu Mississippi? No. Before that, I was in England. Before nali mu England. I was in Africa. Ate before England nali mu Africa. Gye nali nzaalwa. I've never been to India. Kituufu sibangako mu Buyindi newankubadde ndi muyindi. Osaaga. Nedda sisaaga. Mix. Nze golaba ndi mix masala. Mix masala. What's that one of them kind of like a... Ekyo eringa ddiini ku saidi yammwe. Eriki. It's a bunch of... Mix masala mbanga akugamba nti ndi mutabike ebirungo. hot and spicy. Oli mutabike. Oli mutabike. Oli mutabike. Ya. Bera mu lukyotala. Okay. Kali amuvuga amulete laba no muzika. Wa isoko jola bikyali wafaze n'ennyana eriyo gijjukira eri ennyana eriyo muyindi nti ati jazerayo. Yajja. Okay. Bagero tukerudda nga babalinze. He's from England and wanaitwa Mina ava mu Buyindi ava mu Bungereza ava mu Afrika mpozi we warala. I'm his father. Nze kitaawe mpitibwa Wilben. Easy to meet you. Nze iso kusikana jango sikana abasigadde aba family. turn that chicken over? Yeah, money. This is my sister Rose. Ono mwanyina zaitwa Rose. Ugambo otya Mina. Watch out for Lo kyafu. Wama muveeko. Aleme kutiisa tiisa. Hi. Unaitwa Dexter. Nsaiso kusikana ova mu Afrika. Gye nazaalibwa muna isije enva naye gye nazaalibwa. Okay, bakuzalira mu Afrika. Onzijukira dano muzika. Onzijukira. Coming, granddaddy. Jaja ndeta. Nana Alicia. Tulinda Alicia. I'm going to dinner for someone's birthday. I'll be sure to be there on time. Bwe mbanga na mutufu ngenda kujja ku birthday mu ntekeddwa okubanga nzijja mbudde. Anti Rosie munyiivu. Alicia yandibadde yatuuse dda kyokka tannaba kujja. Name to the shade. Omuntu yenna akyusa erinnya n'atandika kweyita Lesha aba takyalina makulu. I just say the truth like I see. Nze nkyogeranga bwe nkiraba toyaga tukibikkirize. Emmere eriwa. Blowing them money up their nose. Nze gwolaba ssebo nafuna amajja. That's why I ain't going back. Yensonga lwaki sigenda kuddamu ero Here in Greenwood. ndi wano mu Greenwood kakasa nti sente zange nzisaasanya mbere successful si bwe kiri. Until I get myself situated. Yabatunulyanga bali ku mwana I think I'll go see if anything. kange nensooke nabo neetaaga bayamba mu kiyungu. Bw'oba oyagala asobola n'okujja mu kiyungu nkuyambe si omuzika alemezaamu. Just looking at him. Naye gwe sooka otunuulira ennya wagijjeewa bannange. Sweat all over the chicken. Nina kusaba tutandika kutuyanira ku nkoko. His face when she. Njagala nsooke ndabe Alicia yenkaŋŋa Maybe when I leave. ngalabye ku mwana ono. You can pass Mina on to me. Alicia mundekere. Groceries or something? Kiki? Oh, the money, you so righteous. You should have been a priest. Yamugamba omuyise ensawo y'abyakulya nti mukuwa buwi. Well, I tell you something. I already been out with Alicia. Baaba no. He's about the nicest man. Gwe kyomanya nti oyo musajja muvubuka mulungi. Friends. Tuli bakyapiri sigama tulina ekyamaanyi. Nzate nyina kyenjogedde sina kyenjogedde. No, he was all set to go to Jackson State. Omanyi yali agendagenda mu Jackson State. Naye ate maama we n'afa. Leave his daddy alone because that's. So kali yali tasobola kuleka kitaawe mabega. Now I made a vow to Grace. Ate nange nali nalayira eri Grace nti nja sobola okulabirira abaana be. Ever since. Era bukyanga nnyina afa mbadde wano. With his own business and all. Kyo kyabena yafuna bizinensi. It's not easy, you know. Si byangu wano munayokera ku makyango ina bizinensi eyiyo. Ne bw'oba okoze bukubirira otya. Going wrong. Wano ebingi ebisobola okukyama oba ebisobola okwononeka. Lord. Mukama. This gathering. Tukusaba otusseeko omukisa abakuŋŋaanidde wano. Our dear departed. Twagala ojjukire Grace waffe yafa munnange. Aya. Sawa ya kulya byankatika. Labayo uliriza. Wagambye ova mu Indanola jjajja na si Indanola. Omanyi tawulira bulungi kati olina kwogera. Indiana? India. What biscuit? Kali biscuits aliwa ye. What's Africa like? Kasokole Africa eri etya? Shaka Zulu? Some places. Ebimu biringa bya bifo bya Shaka Zulu. Wabula balina n'ebibuga. Omanyi ffe twali tubeera mu Kampala. Idi Amini Java. All the questions. Let the girl. Lwaki mubuuza ebibuuzo omwana muleka alye. One day to sing. Omanyi nange njagala genda mu Africa nsooke nsikane Nelson Mandela nkakasa abantu nagenda mu Africa nendaba omuntu. Ani agenda osasulira tiketi yo? Tell me. Wama nakyasooka ombulire. They got
Indians. Kijja kitya okubanga mu Africa waliyo abayindi? British brought them there to build a railway. Anti abangereza babatwalayo okuzimba eggaali enguudo za train. Mwali baddu? Anti jjajja wange bw'atyo bwe yajja. So bwe baamaliriza okuzimba oluguudo lwa train abamu ne basigalayo. Mwana muleka alye. Jasi mubuuziza lwaki yasigalayo. Kijja ki okubanga teyavaayo mu Africa? Wai muleka alye. Tomubuuza bibuuzo biteetaagisa. Mbu lwaki kati yavuddeyo? Asose n'abuuza lwaki yasigala lwaki yavuddeyo. Jasi njagala kumanya. Happy birthday mazaalibwa to you. Happy nga bateekateeka keeki bajja bayima amazaalibwa ga taata. Happy birthday to you. Anti happy birthday ako Willy Benny. Yeah. Wow. Okay, obugalo. Now help me blow it out. Kale musoke munyambeko tufuwe candles. And the Nola. Omanyi n'omuntu gwe manyi mu Indanola. Don't know that person. Jajja. Owa mu Indanola ono yava mu India. Bamugulidde kooti ekimu ku birawo. Awo kyakabi Uncle Willy Benny. When I retire. And the sooner the better. Kisingako okola retirement nga bukyali. Don't even say hello to me when she passed me on the street. Happy birthday. Happy birthday munywanyi. Okay. Mina's got to go. So. Mina yeetaaga ogenda so ndowooza ebisinga byonna ebyetaagisa ebibadde biteekeddwa biwedde. Mbadde nkusaboddemu otukyalireko natyera. Aunt Rosie. Weebale kujja. And you be a jajja. Be a good guy. Kale bera gwe sokojje. And get me one of them Aladdin. Bw'ogendangako mu India ngenda kusaba osokondetere kali akatala ka Aldini. I don't know. Aladini akakatala ke bagamba ako ke yakolezanga akalingamu emizimu akamwanga ebyobugagga. We never been there before either. Nikijja ki okubanga ffe tuli Bafirika naye nga tubeerangako mu Afirika. Baba bali wano. Alicia ngazze. Alicia sebo yakola surprise interest. Yatuuka buli kimu kyonna kiggwa. Hey, Rabbit. Ogamba ki Rabbit? She call him Rabbit. Ani gwayita Rabbit? Who is this? Ate ono yaani? Mina. Nze bampita Mina. Nze bampita Dimitris. Lekera okumpita Rabbit. So bamukuba omwenda. You ever been to the bayou? Wali obaddeko mu bayou? Bamuleka yataamiridde nga n'akabaka agala kugwa. Nice, right? It's beautiful. Bwe batyo bajja yamuleetako eno gyamugambye mu bayou. That you could never step in the same river twice. Mamange yateranga okuŋŋamba mutosobola kulinnya mu mugga gwe gumu emirundi ebiri. Kyali kitegeeza ki? Simanyi nze yakiŋŋamba naye nga simanyi kyekitegeeza. Onyumiddwa olunaku lwolwayo kono butereevu. Jasooka family badde ebuuza ebibuuzo bingi. Family yo terina ttabu. Jasi mbeera awo nempulya nga nyinamu ka feeling k'ewaka. Kati ate bakadde bo. It's just my dad and Kitange ng'ogasseko ne mmange just tuli awo bwe tutyo. Tulina abantu bangi. Akaweta nkaagadde kano koolina. Kaweta ka kiko. my mother gave it to me. Mama wange akaweta kano yakampa. Cooling stone from India. Yagamba kaali ka cooling stone okuva ku side y'omu India. Okakasa. For peace of mind. You think I'm trying to hit on you? Olowooza ndi mu kukuba manda. Kiramu n'ensonyi kikazi kyatubambi. Kiyinza okuba kiri free naye ate ensonga z'ebya romance ebyo. Kubeera mu romantic moments si kyekintu oba osanga kyabadde involved so much in. Era bw'otandika omuteekingamu eyo direction atandika okufunamu olusonyi. Amubuuza oba asobola okumunywegera. Mugamba ya. Kyabajja. Lengera. Yamukuba ka kiss akali simple, the wet kiss. Wow. Kuongera akalala. Naddamu n'amwongera akalala. Ku luno kaali so deep. Wow. Sirugana musaha buvunaanyizibwa akwata mpola. Ufayo senganziramu n'ekunywegerako nateera. Naddamu n'amwongera akalala. Ayaya.
kere ulyanga nebyo tekibimanyi nnyo nga yalina taking a direction abanga yali ku lead kawomye wabula People of color must stick together, you know. Ozimanyi abantu bakala tulina kubeera ffena siwe kiri jatugende jangu kakati ensonga yawe erabika etandise teyali ya bigambo bingi jasi alina mukko ku bikolwa n'okutegeera machuwali nti kati tulina kye tutandiseewo. Good morning. Yes, Monte Cristo. May I help you? Come on, Barry. Daba nno omukulu. Good evening. Rawo nga tottaka luddaganye bweru. You are looking very happy today. Olwaleero sikutegeera ng'oli musanyufu. Always happy. Nti buli kaseera mbeera musanyufu naawe. But today there is something. Naye olwaleero waliwo ekyenjawulo sikutegedde. Look into my eyes. Sooka otule maaso gange. Everyone but cannot fool Jammu Bhai. Yamugamba osobola osiriwaza buli naye tosobola siriwaza Jammu Bhai. Tired, no? Okoye? Yeah. How many times? Mirundi emeka? Don't you know hanky panky? Anti fe abakyalina otumanyi tetukola biheki peki. Nada. Kali. Jje kwebaka. Zibale zibusa ne wabawo Seruganda eyajja. Ayina kakukusa. Nkuyambe ntya ssebo? Do you have any hourly? Mwinawo ey'essaawa. 1 hour. Ssaawa emu, ssaawa bbiri, kiro kyonna. Motto is. Moto yaffe eri nti kasoma gwe tusooka okuddaabiriza nga tunabakola ku kirala. What's your hourly? Kasooka omule mukyajinga ssente mmeka essaawa. Lodi nno najja. Evening, ma'am. Akawungeezi maama. Wayi mbadde sobola kulinda lwankya kulaba. Yes, ma'am. Ye maama. It's only $9.99. Go to Ramai. Two people could be alone Dirty shit. just to enjoy each other's company. Agamba nti mbadde njagala tusobola okgenda ffeka tubeere ffeka nga tuli ffeka tunyumirwe. Spell your name? Erinnya lyo lisperinga otya? Biloxi. Mr. Biloxi. Mbadde nsaba tugende mu Biloxi ffenna. Please. Jangu bambi nkwegayiridde. Nkwegayiridde. We can't go cheaper than that. Tetusobola kubeera barayisi kutuuka awo. Thank you. Nkwegayiridde nkubiraako. See. Mr. Biloxi. Waiting room? Obadde weetaaga room? Rates are too high. Okusinziira ku leeti zammwe ziri waggulu okamala. Ne isoke mwebali. These days it's like disease. Olwali olulinga ndwadde. Asking for just Buli omu ajja wano asaba musalirako. good night. Wamma kansoke neetololemu kazijesula bulungi. Gwe nkwegayiridde jja tugende mu Biloxi. Jja tugende mu Biloxi nkubiraako ekya. Laba nno eyawasa. Eyawasa naye kirabika gwe yawasa. Anti munna yasalawo yeekake ekijja kijje. What are you doing? Gwe sebo okola ki? Ebyo byokola binnumya. Kyanda. Mwana. Mbeera za Asha Shots z'ejjidde. Simanyi na kumanya ate oba. Yakwata ebbali. N'ateekako. Mara okussaako n'asalawo akubewo omuziki. I'd like to help everybody in America. I'd like to help the average person who is sitting at home, sitting in this audience, and you all have dreams, but you're maybe afraid to go for those. Yateekako TV n'asalawo abeereko temina. Oli otya mukwano? Jimmy, how are you? You know this. Kikyotegeeza oli otya omanyi bwe biri naawe. Mbadde wano nga ndi mu kulowoozaako. Ningamba nti oba osanga kampulugumye kasimu mpulire ku ddoboozi lyo. Kind of wishing you were here with me. Era ngamba kale singa oli wano nange. Nange kyemadde ndowoozaako nga njagala kubeera naawe. What you got on? Kati oyambadde kaki? You in your pajamas? Oli mu pajamazzo. T-shirt. T-shirt yokka. Isi of course era ntaddeko T-shirt. We got a lot in common now. Tufaanaganya bingi nno mwattu. Okimanyi ekyo? So, you thought about what I said? Kati walowoozezza ku kye nakugambyeko? Ekyokuba nga tugenda mu Biloxi ffe embiriri. You know, Omanyi? I'm gonna try. Ngenda gezaako. Okakasa? Ngenda gezaako nabe. Dimitrius. Wangi? Can I ask you something? Njagala kubaako kye nkusaba. Baby. Kyona baby mpuliriza. Seeing me to make Alicia. Yamugamba njagala onkakase. Oli mukunkwana kwagala kunyiiza Alicia oba. Gotta go. Sokoleke kanzije. Bye. Bye. Put as many people in this room as I want. Banono bapangisiza wano naye kye badde bakola mufulume. Kati sigenda basobola mu mufulume.
You are underage. Muli underage naise da police. Muli underage muli wano mukola kerere Underage. Myaka temunetuka muli munguli. Mpise police mugende. Baita mune batandika. Kali ukerenkera ku makya. Omukulu ng'aleeta eggaali salika segerete. Looks brand new again. Moroka bagizizaawo. Bagikozeeko emoroka ya kyali waabwe. Want to visit Pontiac's new motor? Mbadde njagala tugende ewa salika segerete alina moteri empya. Kwako. Webale sweetheart. Kali abaali wano? Papa? Taata. There's a letter from Uganda. Waliwo bankalu evudde ku side ya Uganda nga kirabike bankalu eno yo mbadde ngenda kusaba osoko gy'ogisikane. Musaatu bukyanga wandika bankalu wanga asindika mu Uganda ebbanga lyawandikidde bankaluwa deero lwafunye reply. Ate nga talina balaba abadde awandikira sigamba nti balinayo ab'ekika sigamba nti balinayo banywanyi munywanyi gwalina ayitibwa Okero Chacha abadde tamuwandikira. Kati baluwa webezze nga evudde mu Uganda kibasegeza nti abamuzembe abadde yeetaaga omutaamu buuza mulimu ki kono si nsonga nkulu. Taata wangi Nitu's inviting me to go to the beach with nitya mpise ngende ku beach naye. the girl Olowooza ngende? When will you be back? Ogenda komawo ddi? tomorrow. Ngenda komawo nkya. Yeah, okay, cool. Kale genda. Just be back in time. Gwe kyoboka kasanti komawo mu budde for your birthday. Segera. Kali yafuluma nga amaze ofuna ebbaluwa. Dear Roha. Of your 6 letters. Tufunye bankaluwa z'omukaaga z'osindise ng'osaba. Ng'omutuuze w'eggwanga ly'e Uganda. Ng'osaba compensation okusinziira ku bye bakola ku lw'ebintu byo. Wabula High Court ekusindikidde nga bagamba petition yo tugenda giteekamu Sebutema nga 23/19. Kampala is required. Era tubadde tukusaba alisi obeerewo e Kampala. Bamugamba ensonga tugenda gitunulamu ne tugenda kusaba obeerewo. Ebintu bino abadde abisaba nga muna Uganda singa muyindi wabula nga muna Uganda. Era yabateramu ensonga ze. Nakyala agambye kitaawe nti agenda kukola ne Nuti naye yali azze kusiikana ono yamuleeta eno waliyo engeri y'akabiiki gyeri amusabye bajje gye baali batera okulira seeta ebiseera ebyo ye Denzel Washington ag'obuzaali. Mbuuza oli otya? Ndikiriya olikiriya ye olugendo lubadde lusufu kono lubadde lusufu nnyo lubadde lwa njawulo. I don't do this every day. Yagamba kyose akikola buli lunaku. Like I do it all the time. Olinga agamba nti nze mbikola buli kaseera. Simanyi ate munaye nkugambe ki? Ebyokubanga ozungana n'abantu guredo oyina ne X nze siina X. Wrong idea about me. Nekyebikondinamu ekirowoozo ekikyamu ge mazima. Erinnya lyange bampita Dimitri tebampita Bashi Muzika. I had to tell my parents that I was going to see. Bakadde bange mbadde nteekeddwa bagamba nti ngeze kulaba Nitu. Esegeza nze Nitu nga bajja kutuuka ebbali ku gaali Nitu bagambye ogenda sikana Nitu nti ye Karodi ebbaluwa yalinga emuzizaamu amaanyi naye nga bamusaba Sebutema ennaku z'omwezi nga 23 keesi ye nga etandika okuwulirwa 1990 ateekeddwa okubaayo. Anti omanyi wa gye tuva ensonga obitegeerako nti wali ensonga lwaki mukyala ategedde yatula ebbali waali. Here's to your lawsuit. Mbadde nsaba tunywemu ku lw'ekkooti. Yes. Tunywemu ku lw'ensonga z'ebyekkooti mbuga z'amateeka. Your Aunt Rose was telling me why you didn't leave Mississippi. Kali bano nga bali ebbali nakya yamugamba nti Aunt Rose yaŋŋamba lwaki wakwata kubo kuba mu Mississippi. She said you stayed on to look after. Yaŋŋamba nti wasigala osobole okulabirira kitaawo. Ndira bwe kiri kituufu nti ye Ain't no saint. I mean, you got a good business. sigamba nti ndi mulongoofu nnyo kiri awo naye kati nyina bizinensi. Mississippi, I like it. Nalaba nga tewali nsonga lwaki nfuluma Mississippi.
You know how many people come to our motel? Manya abantu bameka abajja ku motero yaffe. They say not another goddamn Indian. Ne batutunuulya nga bagamba kimula banno bano abayindi. Makes me so mad. Bindwaza nno. Binnuma. Well, Miss Masala. Mukyala Masala. Or as they say nowadays. Kyoba omanyi obusosoze ennaku zino omanyi bakiyita tradition. The trick is you got to know what to eat. Ennaku zo tokyasobola kubusibwa maaso abantu basosola. Naye gwe kyoba olina okumanya kiri kimu kyokka kikyoteekeddwa okulya. N'abantu kiba olina okukwatagana nabo. Otherwise you'll be mad forever. Oba si kisenga olemera ku nsonga kati ng'eyo oba ogenda kunyiga obulamu bwo bwonna obusigalidde otukenesa nga tokyasobola kulya. Kyagezaako mugamba ebintu ng'ebyo tebikujja ku mulamwa. Abantu bangi abasobola okujja mu bulamu bwo nga baagala kujja ku mulamwa. Bangi abasobola okukyokoza nga baagala kujja ku mulamwa. Gwe tobiwa matu tobiwa budde. Sigala ku mulamwa gwo. Kubanga bwozza ekigere emabega kibasegeeza ogenda fiirwa bingi. Nga bajja nga batula mu kinanka erudda nga batandika kweyagala. Unagamba nti oluvannyuma tugendagendako mu Colombia, tugende Japan, tugende Madagascar, tugende mu India, Union Island. Kakati ne bano sebo bazze kulya sente. Kasegereti ne bakyalibe. Mina. Wayo Simina. Aliwa Yuli. Oyo Mina naawe. Laba. Yogera bya kisiro gwe naawe Kasegereti oba wabaaki. Mina bwe twogera ali mu green utayinza kubanga ali eno. Mulinga abagamba ni mulalu sirika nawe ekitulese wano kunyumira otandike kwogana. Ye lwaki onywa Kasegereti akakuba? Omukulu bali basazeewo ekiro bakyewa akawungeezi bakeewa olunaku luna baalwewa era baafunayo awo ruumu ne bayingira kwe kujja baabano walezalinde bolingo malamu basalisanaka kwe kukitandikako magezi mpolampola. Waaw malamu basanganaka lodi mukwata mpola bw'aba akutandise kakwata mpola. Kiina ebbeere liringa omutima gw'embogo. Dimitrius apesi angolo kumo abosani baleki na yete. Wow. Apesi kiwoza kimu Dimitrius mugamba nywera chibamba kabengele bana ya fami moko fami etondi lokumo bata mitema mabe basanga kate bakangeli biso bilongi bakomi koyokela biso nkanda ya nini oh kala nini oh mama oh kanda ya nini oh kala nini oh bambange kanda ya nini oh kanda ya nini oh kanda ya nini oh. Akawungeezi kaali kajja kubeera ka byafaayo. The moment was just wow. Demetrius. Bali bataddeko n'obuyimba bwa Kifirika bukongo bongole. Dimitrius. Happy birthday. Bane ngenda kusaba ompishingire amazaalibwa. Wow. Happy birthday. Mukulu natandika okuyimba. Happy birthday to you. Happy birthday. Babato. Happy birthday, dear Mina. Happy birthday to you. Kisi neruma. Babo. General Idi Amin spoke of a dream he had. General Idi Amin yali ayogedde ku kyoto kye yali ayina. Mbwe ekirooto ekyamukakibwa okubanga agoba ba Asia mu ggwanga. Mbwe okusiya ati baali bamaze okuzimba oluguudo lwa train
tibalaba nsonga lwaki bakyabeera mu ggwanga balina okufuluma. Abafirika baavu, aba Asian bagagga balinga abajja okusabotaaginga ebyenfuna by'eggwanga lya Uganda. Babaddewo okumala emyaka 7. Ebintu bino byayogerwa era byali ku TV kwe byayisibwa. Lodi yali ayogeramu ne Sseruganda Okero n'amugamba teri afaayo ku passport gy'olina nti yakina Uganda. Tetulina gye tugenda laga Uganda ge maka gaffe era tugenda kubeera wano. Mukazi wattu ebintu ebyo yabuulira oluyombo yaluwa olukayana. Era bwe yafuluma ebweru ng'ali maziga. Kitaawe yajja n'amugamba nti munaye birthday gawe zibetekeddwa kaaba. Era tofaayo ngenda nakuyimbira. Baba no. Yatandika omuyimbira happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Wow. Happy birthday. Hey. Why? Kasimuka. Kiryoke. Kyasi kabadde kaloto buloto ke kakuyise munayenga ebisinga byonna olyoke. Li bulungi. Mukamaze wende ku lulwo. Munyweza. Yamuteke bali mu kifuba. Namusaba kakkaniraawo. Gira n'amukuba oluusu. Olikiriya mwatu? Ewayi. Ekiro kyo kyabadde masavu. Mbutuufu kiwulika bulungi okuzuukuka nga ondi ku mabbali. Aniru, jangu, nabadde magambo olunaku lwajjo nga mumpita Kataala. Kiki ate? What? Kiki kyondaga? Yesterday? Saabagambye olunaku lwajjo. With Mina? Olaba oli omuddugavu oli kalu. Ekimotoka kye kyekyo. Now what are you trying to say? Kati kikyogezaako tugamba kasegereti. Ekyatulese wano kunyumirwa. Olabika oyagala kuinsultinga kitibwa kya famire yange kono si bwe ngambye. Kiki? Kamalo genda okakasa ndabe. Baawulira akonkona. Lumo service historic. Lemedde ku luggi. Nyesokoleke ngene ndabe. Kwate kuba jalabe. Waye mpamu eddakiiko badde ekirwaki ofiira ku luggi. Nakyane yeesettinga. Juya tebasuubirayo muntu yenna. Mina? Agenda okugula Mina? Think you're fooling me. Golowooza ani kwogenda ositiri wajja gwe? Oli ku mwana waffe. You leave off women alone. Katonda wattu. Nono gwaliko tayagala kumanya. Natsoka n'akagunda. My nose, not again. Go, get Abaye. Get police, yeah. Help! Help! Help, please! Help! Waye mutaka mutuyambe. Someone. Kati buno bwe buzibu Abannayuganda bwe baasanga mu Bapakistani n'Abayindi. Nti beefuulanga nnyo nti tuli bumu. Era baagambanga mbu ffe tuli nzaalwa za kuno. Ninga bwe kituuka mu nsonga z'okuba nga bakwatagana socially, culturally, nga se bali tebakkiriza. Era omukulu bwe yakera ku makya n'agaba bafulume abannansi baalinga basanyufu abayinanga community eyali ejjuddemu abantu bano abayindi n'Abapakistani. We'll talk later. Gwe tujja kwogera edda. So bwe kyali kirina kye kibeetaagako kyabayita ba Luganda tuli bumu tuli bakkala emu divided we fall simanyi united we stand. Kati essaawa zino ensonga babasobezzaako kati bawulira bo tebaagala wadde okwasose wadde okwogera nabo. Muwala we baamuleeta yajja mpola mpola. Nabagambye tuli kasema akayitibwa Mississippi Masala. Creative interpreter VJ Junior, the incredible Eva Chelema never equaled. Nigwe buzibu ki bwolina ate? Down here to Biloxi, you done lost your mind. Nukwateko ne weetiko mwana w'abayi n'omuleta mu Biloxi. Leave them fucking foreigners. Dimma ne ngenda kussa wandibadde weesonyiwa abagwira. Toleeta bizibu. Owulira. Va ku bagwira. United we stand. Yatugamba luli united we stand, divided we fall. Mwana bya kisiru
You fall in bed with one of their daughters. Bwe yabadde atugamba naye gwe wagenze kweggala muwala we. Me. Ate nze. What about me? Bana ebyo natubyogera ate nze. I never asked you for anything. Sina kye nali mbasabye wadde n'eki era nga sina kye nsuubira wadde n'eki. Nina emyaka 24 egy'obukulu. Nkyali nammwe. Ndi stuck mu nsonga zammwe. Mpuliriza buli kye muŋŋamba. Ngenda n'embeera eriwo. Mwe mulowooza ani musanyufu ku mbeera gye tulimu? I love him. Mukazi wattu yabaga amuyagala. That's not a crime, is it? Ate sigamba nti musango ko nekyo ky'oyita okwagala. When all you've done is bring... Maama ng'amugamba ky'okoze kwe kuswaza famire yo. I barged in. Sina kye nkoze mu bukyamu bali be baatuguddemu. Decency. Alisi wandibadde weetowaza. Wandibadde weetowaza leka kwekanduula. I am sorry about this mess. Siganyi ndi solo kussa ku byentaddewo. But I'm not sorry I'm in love. Naye ate ekyokubeera mu mukwano naye sigenda kyetondera. What Yani about him? kiki ky'omumanyiko? About his family? Kiki omanyi ku famire ye? America. Kyesobola okugamba nti mu America. Yani afaayo ku bisigadde. Anti munaye tufaayo. Tuli bantu abalina ennono gye tutambula. Nze ne kitaawo. Only child. Oli mwana waffe wa peke. Don't care? Singa bukya ku makya ne tusulayo gwa Nagamba. Ani anaafaayo then? Butulaba tusulayo gwa Nagamba ani agenda okufaayo? What she told him. Kaakati olugambo sebo lwatandika okutambula musimanyi yabagambye yayagala muddugavu. Yabagambye nze mwagala kimenya amateeka. Teebereza sebo yasuulawo Harry Patel okugenda n'omusaayi omuddugavu. Nze owange ngenda muddusa mu Buyindi. Kuba ebiseera bisinga batera okwogerezeganya nze owange ajja kwonooneka lwoyo. Bino ebitumanyi osaasaana ng'endwadde. Onaagera okuba essimu nga tewali mina. Ofunyemu obuzibu n'abaddugavu. Mbamanyi tebatereera. Kaakano kirabika ku sayidi yaabwe byayonooneka. Ndowooza kankubire Bob ku banka. Ekisooka ddala twamuyamba okusobola okugezaako okufuna looni ye. Nze munaye sina kyabakuli wedde nafunye dde omuntu omulala. Ekino sebo kyakuba essimu ekimugamba owaayi. Lwaki osaazizza abaddugavu? Kubanga ekisooka sigamba mu Greenwood temulimu baddugavu. Wandibadde ofuna omukyalo lwaki weesiba ku Muyindi? Ne ssente gye yali yazijja atooza tebaamufuukira obuzibu. Ekintu ky'obusosoze kyali kikulu. Kati yasooka nambuuza kiki ekyakutagazza nga amateeka g'ekyalo gamanyi. Sina kye nakoze mu bukyamu taata. Mr. Morgan yakuyamba okufuna ssente otandike bizinensi. Kati mutuufu ngenda tuna ntya mu maaso ge. Mr. Morgan yamufunira ssente tezaali zize. Ye kye yakola yamulikomeninga ku banka. Mulinga abagamba nti mbw ateekeddwa okumanya w'alina okugwa. Ennaku z'obuddu zaggwa Wilben. Yes, ennaku z'obuddu zaggwawo. Ate oddawa ngenda wa Kinyoozi. Tulina gy'olaga nga nkyayogera naawe. Anti ku makya ngenda siseka na bank manager situwa nti wandiyagadde ngende nga nyina omugugu gw'enviiri ku mutwe. Kansooke ngende bankoleko. Nyakwateko bonaafuluma musajja wattu. Wamaka bulaza nze ndi naawe. Esegere. Naye nze mbadde ngamba ekyalo wandibadde okivaako. Aliisi ogende gy'osobola okweyiyiza. Bwe naaba neetaaga amagezi g'ono ŋŋamba. Ndi ku sayidi yo kabulaza Dimane. Omanyi abayaye kye boogera. Bagamba nti bulaza oyo yabadde akigwana. Mbulokwa yali yafuna akase n'atandikawo bizinesi kati abadde yeefula w'akabi. Yagenze ettomera Muyindi ngalowooza alina muzungu. Nijja sibali kataala. Nze sifaayo ku bye boogera. Nze kyefaako ye gwe munnange. Ize sokoddeeka. Sokoddeeka ebisigadde gwe tobifaako. Manyi bagamba nti ssente gwe mulandira gwa sitaani. Naye nze sifaayo bwe gwange gu mulandira gwa sira mugumpe. Dimitrius jangu otuule wano. Ogamba otya gwe papa ki ekiriwo muganda wange? Ki ekiriwo kabulaza? Twabiwulidde. Lisa Bonet agenda kunkakasa. Ngenda musalako bitya nga ndi gumite. Nawulidde ebyakutuuseeko bulaza. Fena munnaye. Byatukubye ennaku. Yagamba nze kinewesa abantu magamba nti otobye okutuuka w'otuuse. Jesi baagala kukikkiriza. Abasinga batuula butuuzi munnaye kulaba nga olemererwa. Gwe gulinga omulimu gwo gwe balina mu nsi muno. Baba bakwatibwa ennaku n'ensaalwa okulaba nga olina w'otuuse. Loli amuyitiramu.
amugamba nange ndaba kano kasaaluni abanjogerera kyalo credit, karakita banja collateral capital balina sikana manager bogeremuko naye kakati Yes, but yes byonna byonna tubitegedde naye ateera slow right now. agamba akasi akayise business etambula mpola Without payment. naye ate emyaka ebiri giyisema tuba tusasula ebbanja lyaffe erya looni it appears that for what naye kati kirabika waliwo ensonga ezaguddewo you've lost most of your local ensonga ezaguddewo zabaleetedde okuluzinga abaklanti bamadde mujjamu ssente ab'oku kyalo dues by the first and ate nga ffe twetaaga full payment at least by the first of the month you have to repossess your bwe vessel kiba kiganye emmotoka ngenda gisika something lekambeko kyemagamba batabani mu bulamu card for what I've got ebiseera ebisinga nze nkoleredde kyennyina card for what nandiyagadde nange ndabe nga nammwe mukolera bukubiri ofuna kye mulina mbukalakita capital collateral abadde abuzaayo kimu kala mwana nze webituuse ngenda kudda mu Los Angeles ekiki nze sigenda kubeera wano kutandika sirana n'abantu bakukyalo bamanyi kati ogenda kola ki yagamba ekyokubeera wano tekiri watego ge mazima ze seetaaga kubeera ku kyalo woomanyi nti oba tolina kalimba genda kwogerera bwe kiba kyetaagisa genda kulongoosa kuvuga baasi ekyo kyo ngenda kikola naye sigenda kubeera ku kyalo kwemanyi nti bagenda kunjogerera osegeera mukazi watwali naali mukakkala bya mirimu gye mpola mpola limukweteekateeka njagala weekaanye lwoli yakwate kubo najja n'ayitawo paka munda era bw'atuuka erudda yasuha ono yamwekanga oyagala lumu ssebo nandiyagala osiikana mina weke kano kaboyi aboyi akaddugavu soko linemu awo kiwemu eddakiika mpaamu eddakiika emu kansooka empulugumya akafwanga waayo gwe Jebayi kati yakubira Seruganda amugamba soko gye wano mu maaso yangwa nsonga nno nkulu yangwa tokwebera mulinde mujasi mwemwe eddakiika ntono genda kubazze okay zibade ziri busa Seruganda yajja You want to see me? obadde weetaaga okundaba ngambye njagala kwogera na Mia sisabye muntu mulala lwaki kali bukyanga abeera nina kyabali tasikanangako kitaawe era ne kitaawe nga tamumanyi yamugamba jantwogereremu wano ebweru kali yebuza omusajja amutwala ku kyaki nga bafuluma laba kakanyino nga bazze ebweru muzeeyi You've caused enough trouble. yamugamba olesa ebizibu ebimala What do you want from us now? kiki kyotwagaza essaawa eno kati Mina's father. nze taata wa Mina Demetrius Williams. Demetrius Williams I know who. of course nkumanyi gwe You know I'm here to see Mina. ekitegeza okimanyi nze kulaba Mina tekigenda soboka okay All right, well then I'm glad. ndi musanfu kubanga nfunye omukisa ogwogeramu naawe We have nothing. tewali kye tugenda kwogeramu I believe we do, being that nze ndowooza twetaaga okubaako kye twogeramu kuba ekisookera ddala mwononya reputation ya bizinensi yange so ndi entitled okumanya lwaki mwagala okunsiraanya I see. nkulabye kati I see. So you think I kati muli golowooza siri mulungi ekimala eri muwalawo ekyo si kye ŋŋambye Mina is free to love. Mina ali free okwagala omuntu yena gw'aba asazeewo okwagala era I respect her freedom Does not absolve me of my naye respect. ate tekinzija kuvunaanyizibwa nga kitaawe no disrespect. si kuyisaamu maaso Seruganda n'oyo omukazi mukulu gwe twogerako era nga twefaako nze naye kyava nsokanye nnyo omutwe wuliriza Once I was like both of you. nzijukira ebiseera ebyedda nange naliko nga mmwe Different. nga ndowooza nti nsobola ogezaako kyuse ensi The world is not. wabula ensi teri ku bwangu kubanga ekyusibwa tebakulimba Mina is my only. Mina ye mwana wange gwe nina yekka bw'ati Want her to go through. era sandiyagadde ayite mu bizibu bye nayitamu nga ntoba Look, I'm a black man. nze ndi musajja muddugavu akulidde mu Mississippi Tell me. so tonyumiza ku byakutoba No, about gwe kiki omanyi ku by'okutoba kono manyi no. I know Manyi. you and your folks can come down. nkimanyi mwe abantu nga mwe musobola okuva gye muvudde mulimu oluddugavu naye temwagala kukkiriza bwe mutuuka ne mutandika okweyisanga abeeru I know ne you mutuyisanga ebisiimuula shades from this right here. yagamba nkimanyi gwe ne muwalawo mwawukanako katono ku ffe muleke kwefuula nti ate mwe muli beeru nnyo mutandika otuyisanga ate abeeru baakuno wesegeera butuufu yamugamba ensonga bw'amugamba ensonga najjukiramu ebiseera ebikadde nga bakyali mu Uganda Your last night in Uganda. baali bajaguza ne bannaabwe nga bagamba nti kino kye balina ekisembayo mu Uganda baali babagaayo bafulume Uganda. tunywemu ku lwa Uganda Good to us.
until this madman. Uganda tebadde na buzibu, tubadde bulungi paka ono omusajja omupangu tufulaze mu bukulembeze. Anti ffe tuli babbagazi mu Uganda. One with 5 senses. Tegamba ffe abantu abazaalibwa nga tulina senses 5 n'otukesa ng'osigaze egi. Ng'ekikufuula muna Uganda ye sense of property. Okitegeera. Era bwe bajja yali yakamala okuwa interview ku BBC ebbanga teryali lyawala. Era bajja ne basooka bamwetika. Kati Okero Kyakya ye yajja ng'ayagala kubanga ateewa. Oyo omusajja gw'otwalanga muganda wo yagenda ku BBC n'asooka ayogera ebigambo ebiteetaagisa. Yagamba mbu simanyi Amini Sitaani. Wulira no be baali basibe bali mu kuyimba nnyimba za struggle. Baabo omukulu yaleeta amajja gonna ge yali alinamu n'asooka agateera omumpembe ku mmeeza. Ate nga bamanya akaseete munnange bwe kaba katudde wagonda. Bajja ne bamugaa gwe ssebo ssoka vaayo. Naye yakola kino yali Okero Kyakya. Kyaliwe munywanyi we. Jangu gyatugende ssebo jangu. Kwateeko ne bamugjayo. Kati nga batudde ebbali yamugamba ekizibu gwe oyagala kwefuula kabaka w'e Kampala. N'ekituufu kiri tobeera kyennyanja kinene mu katabo akatono. Lwaki togezaako n'obeera kabaka wa London Mbungereza oba n'obeera kabaka w'e Bombay? Nze nazaalibwa wano. Yiki yali ateekako essira. Nze nazaalibwa mu Uganda. Uganda kyekisooka then ebisigale ne bijja luvannyuma. Bannange bonna abasinga banvuma olw'okubanga nkola n'abaddugavu Abannayuganda. Okero munywanyi. Uganda is my... Yamugamba Uganda mu ddoboozi ery'ennaku Uganda ge maka gange kono tegakyali. Essaawa zino kitwali nti Africa y'Abafirika abaddugavu abaddala. Abaddugavu abaddala. Osegeera. Tirimu mbu ate simanyi nze ndimu olusaayi olukyotala. Omanyi lwaki twava mu Uganda muwala? Ndabika situlanga n'enkuttotolera nsonga. Omanyi lwaki twava mu Uganda? They put you in jail. Olw'ensonga baakuteeka mu kkomera. Baakusiba kyatugisaayo. After 34 years. Oluvannyuma lw'emyaka 34 Brazil wange Okero yaŋŋamba nti Africa etuuse kusigala nga y'Abafirika abaddugavu abaddala. Oluvannyuma lw'emyaka 34 gye nali maze mu ggwanga lyange nga ndyenyumirizaamu. Kikwasa ennaku okubanga nalina ofubutulo olwalangi. Olwalangi y'ensonga lwaki twavaayo. Tetwavaayo olw'omukulembeze Idi Amin, tetwavaayo oba olwaki. Nina wuliriza ebigambo byange. Nzikiriza mu bye nkugamba. Bino mbyogera okusyako bye nayitamu ndi muntu mukulu. Ngenda kukusaba osigale n'abantu bo. Ekyo kijja kukakibwako senga okula senga olemu okutegeera kyeggamba. Nze bye nkugamba essaawa zonna okutaasa nkutaasa bulumi. Okero yali sikinga obulamu bwe okusobola okutaasa obubwo. Kati ddala mu butuufu wali oyagala bukakafu n'abakyo okukakasa nti akwagala. Nga yateeka obulamu bwe mu matigga. Kiki ky'ojjukira? Olijja si mwana bwana. Yagamba nzijukira. Teri kikwasa nnaku nzijukira ne feesi y'olunaku lwe yatusiibula mu paaka enkadde. Wali tosobola wadde omukwatako wadde n'omutula mu maaso. Imagine. Kati essaawa zino ngamba I should stick with my own kind. Rodi. Gwe ky'omanyi omusaato buli kimu kyonna kyasiraana. Kati agenda okuzza amaaso. Waliwo ekirowoozo kye yafuna. N'agamba naye abantu bano. Yakwata ekkubo n'afuna looya n'ajja. N'azuukusa akasango kali ako okubanga emmotoka y'ono yatomera emmotoka ye. Era amutwala mu kkooti. Lwaki otuleetera mb'oyo abadde mulwadde ng'omugongo yeebaka teyeebaka. Saagala ogezeko tubusa amaaso olw'okubanga tuli bayindi nze nange ndi looya. Teri kkooti esobola gezaako okukkiriza bufere obwo bufere. Anti ngezaako kakase ekkooti ejja kukkiriza. Yamukwatako n'amusibula nga munywanyi. Weeraba. Yayitawo n'ajja atule ebbali mu ggaali. Baabano. Naye asazeewo abakube mu mbuga z'amateeka. Bamusiraanyiza naye kaabasiraanye. Nina kusaba saagala otya Anil. Asaaga. Ali mu kusaaga. Abadde ayagala jasi kujjamu kaseete bayaaye abo. Bayaaye ba ku kyalo. Laba dodo bw'atuludde. Kakana gwe sala busazi.
Jebai, I don't want you to saagala obeeko kyotereza go ge mazima. You and your family have Gwe ne family yo ekituufu kiki musiragiza. for trouble. Toyina kyondetedde okujjako mitawaana myere. Jebai, bambi peace of mind yange yasaanawo. So kati kyenjagala mugende mundeke munveeko munte. Ashanti will return then. Oba osanga ne mukyala wange anaasobola okudda n'ekituufu kiri mundeke. Akasa akayogera bingi n'akwate ku bajasiika ne muwala we. Omajjaliwo kyakoze. Just sued Anil for Okimanyi nti akubya Anil mu mbuga z'amateeka amusaba $5,000 ejja $. leaving Mississippi. Kwatamu ebyaffe tugenda va Mississippi. Kwatamu ebyangu tufulume ekyalo. Tudda mu Uganda. What is it going to solve? Kati okudda mu Uganda kigenda taasa ki? Away from this. Anti minange namujja mu kitundu kino. We are not. Namba 2, wano tebatwagalawo. Abantu bakuno tebatwagala. Week is my Namba 3, ate wiiki ejja mba ngenda mu mbuga z'amateeka. Ate lwaki? N'akwateko we najja amulage. Olaba? Ndabika luli saasobola kunnyonnyola mu bulambulukufu. Kino. Ngenda kulwana kino. Ngenda kulwana mpangule kooti. Property back. Ngenda kufuna ebyobugagga byaffe bye tulina mu Uganda. We Kino. can start a new. Tusobola okutandika obulamu obujja. How can you even think of it, Jay? Ne kati oyinza ototandika olowooza ku bino gye. How can you even think of Oyinza otya okulowooza ku kyokwate kuba okudda mu Uganda ddala mazima. Kino. We are getting old. Yamugamba tukaddi waffe boolaba. I don't want to die in some. Nze saagala kufa nfire mu nsi engwira gye simanyi. Segeera. Aimed of you. Onswazizza. How come you always take Lwaki gwe buli kasi obeera ku saidi yaabo? Ate gwe kyomanya nkoze bukuli okakasa nti motero ngiteekawo. Eno si kyali tenti ndiwo okuyamba abantu baffe. Ofuuse no America. I live here in America. Anti mbeera mu America kati oyagala mbeere mu ki? Bw'oba toyagala mbeere mu America then ddayo mu buyindi tonkooya naawe. Katonda wattu. Baatandika okukwatamu ebyabwe ebyangu. Nze yagambye adda mu Uganda. Baabano. Kutandika okweteekateeka. Laba. Agenda okuzza amaaso bw'ati. Buladi. Gye bayi. Forgive us. Esookera eragala kusaba tusonye okusiya ku ngeri gye tukuyisizza mu munywanyi. Bambi tukwegayiridde. You change your mind about going. Bwe kiba nga kyetaagisa liso kyose ebirowoozo oleme genda. Ono yafulumayo. N'ayita kanwa. Kubye eggindo. Yajja. Kagenda abakulu nga bali munda bakyali mu kwogeramu. Yajja n'asiika n'emmoloka ya kanwa. Era bw'atyo n'ayigira. Bw'ayigira n'agitandika. Gitandika bw'atyo n'agisimbula. Baabali. So bad. Okimanyi nti mpulira bubi. Many times. Mirundi emeka gyeteekeddwa okugamba. I was thinking of going anyway. Manyi mbadde ndowooza Alice ogenda ekyogenda kyo kimbaddemu. Siwetaaga kweteekamu nnyo tokaluya bulamu. Yasookera wa taata. Well. Sir, do you know where I can find Dimitri? Wawe nsobola okujja Dimitris. Young lady. Nyabo. You've caused enough. Muwala mutabani wange omuyisizza mu bulamu obukakali. Need you to cause problems. Bambi seetaaga Alice neno gye nkolera atondetereyo obuzibu. I am sorry. Nsonyiwa ku buli kimu kyonna ekibatuuseeko. Trouble. Wabula sajja wano kuleeta mitawaana era kise kuleeta mitawaana. Jasimbadde nze kumusiibula olw'ensonga ffe tugenda kuddayo mu Afirika. Tuddayo mu Uganda. Willie Ben. kitchen? Jangu osooka omaliriza eby'omu kiyungu. Please. Bambi nkwegayirira endagirira wa gyesobola okumusanga. He's talking to motel. Essaawa zino ali mu kwogera ne motels eziri mu Indianola. Alaba oba banaasobola okumuwa akalimu. Kaali. Kagenda omukazi wattu agamba tayagala genda nga tafunye mukisa gusiibula Sseruganda. Era bw'atyo yakka mu ggaali. Kwe kugireeta misinde. Baaba. Baabano. N'atuuka ebbali n'agikuula. Kuyitawo paka ebbali. Yakutte kuba okujja ku saidi eno mu Indianola. Yatuuka agenda akebera kifo ku kifo naye. Buli watuuka nga Sseruganda alabika taliiwo. Nga buli watuuka Sseruganda buli watuuka taliiwo. Nawe yali. Kali aba akyayogera n'aleegera ebbotoka. Yasazewo abeesonyiwe. Kubanga ekituufu kirina okusisa ku ngeri gy'abadde azimbyemu obulamu bwe. Buzze emabega
ebigere nga mutwalo. Why don't you take my card? Mbadde nsaba otwale kakaadi kange. Tojja funa muzibu. All right, I guess. Kale nzikiriza banange. Oyogera bulungi mwana gwe. Nakyala bwamulaba yamulya buli ewa. Yige. Ezibadde nze kwogera naawe ate yamulya buli ewe n'ayigira eggaali. Nekagamba osaaga ngenda kulemerako togenda togenda kwefuula Jowaji nange kankulemereko. Nakwate kubo namusimbako bajja ne basooka bakkirira. Gambye sigenda kuzikiza sigenda kuleka. Kakati road yamulabe naye yasazeewo abeesonyiwe. Yategedde abantu bazibu munnange. Gwe Demetrius Ssebo. Yagiparking ebbali. Nakyala naye najja. Kakati. Kiki oyagala? What you chasing me? Lwaki ongoba? Your people done put me out of work already. Abantu obansiranyiza sikyalina mirimu kyokka naawe onnemerako. These fancy places, and I know I'm just a little carpet cleaner and I ain't never left Mississippi. Kituufu nkimanyi ndi muntu alongoosa kapeta era saafuluma Mississippi naye akaseera ke mbaddewo mbadde musanyufu. Why? Mbadde musanyufu. Filling up my business. Emyaka egyo gyonna nga ngezaako zimba bizinensi yange. Joke that ever hit Greenwood. Ne kati essaawa zino nfuuse kyakusekererwa. Sooka ompulirize. Nze sikugobangako gwe wannemezaamu. Gwe wansaba nzije ewammwe n'onsaba tugende mu Biloxi. Lwaki waŋŋamba nti famire yo teyagala baddugavu nakyo nenkimanya. Anti wambuuza. Tolina lwe wakerako ku makya n'ombuuza obulamu bwange buli butya abakadde bange bali batya. Omanyi lwaki se wambuuza? Olw'ensonga wali onkozesa bukozesa okubanga okwasa obujja eyali mu girlfriend wo. Ani yabigambye ko nali seetaaga kubanga ŋŋambibwa siri mwana muto siri musiru. Nali nkiraba nti wali onkozesa bukozesa. Ne kati ekirooto kye eky'entiisa kiwedde olw'ensonga ekibadde kindese kusiibula. Tugenda kudda mu Afirika tudda mu Uganda. Sooka ompemu eddakiika linda kate. Yagamba ekituufu ngenda kikkiriza kyonzikiriza. Mu kusooka nali njagala kukozesa kwasa oli bujja olw'ensonga yali atambula ne totobaza. Naye saamanya nti ate njagwa mu mukwano naawe. Goge mazima saamanya. Ekyomukwano kyambuutikira bubuutikizi. Yatula erudda. Nakakana. Yamugamba kati Tyrone went to Los Angeles. Tyrone yagenze mu Los Angeles. Thinking about going somewhere. Kati mbadde ndowooza nange kubaako gye ndaga. Demetrius. Lwaki tugenda ffenna? Ate gwadda mu Afirika. Kiki oliko? Mbadde nsaba tugende babiri. Uwa. Simanyi. Wabula yonna gy'odda njagala tugende babiri. Sigambye nti nnyina gye ndaga gambye nkirowoozaako. Then kati kirowoozeeko. Ogambye nti ogenda kutambula wagambako tugenda tutambula tulambula ensi. Oyina emmotoka yiiyo. Nsobola okubeera pata naawe mu mirimu ne tukola ng'aba. Ate mmanyi okulongoosa ruumu. Olaba nnongoosa buli obwaffe obwalayisi. Okimanyi nti oli mugu wa ddalu. Yagamba kino kyabula lw'okubeera mu kifo kino. Ekizibu ekiriwo emmotoka ya vaani mu wiikisi 2 emmotoka bagenda gitwala. Wensalira wiikisi 2 lwaki tulinda wiikisi 2? Tetulina kulinda wiikisi 2 bana agenda tuko gisika nga ffe tulina we tutuuse. Yakubira kitaawe. Olina kawala kana akayindi. Enteekateeka ye eriki kati? Muze yabuuza. Manyi mbadde nsazeewo moving on mutabani. Nze mbadde nkimanyi nti waliwo ekikulemesa okubeera omusanyufu mwana wange. Ate njagala okimanye tugenda kukusubwa. Onobeera oke? Ompise muwere nti sobola kwefaako simanyi bitu ebitambula. Ate Dexter muto wange oba osanga naye yeetaaga akule wootali afune ku buvunaanyizibwa. Ekyemmotoka nkimanyi mukyala Mogani lugenda kubeera lutalo kuba emmotoka bajja ebyemmotoka gwe tofaayo nze bindekere. Willy Ben
Stay in touch. Ekikubo ky'abeena tusigale nga tuwuliziganya owulidde. Njago kibaye tekuyagala. God bless you, son. God bless you. Mukama akubeere mwana wange. Muzeeyi Ssebo yamugamba. Mugabe Mukama akubeere. Kyekyo kakyesobola okugamba. Wow. Yasiriikirira. Wabula egenda kubeera big step in his life. Ono abaali wano estimu ng'evuga. Nikwe kujja gikwate. Laba. Yellow, Monte Cristo nkuyambe ntya. Where's my car? Emmotoka yange eri waggwe. Lekera okumpoganira mu matunku buli emmotoka gyeri. Emmotoka eri wa Mina. The carpet fellow. Olina oyo omuyaaye wa carpet ye? Omuyaaye ayagala kunsiba bannange. Emmotoka eri kwa Stop Hotel ebisumuzo ngenda bireka n'ennyini hotel. Mina. Please ask him. Nyambo gamba omusajja yaleme kunkuba mu mbuga z'amateeka. Anti gwe teweeraliikira ekyo kiveeko. Mina, weebale Mina, weebale. You keep smiling, okay? Sigala ng'omwenya sikulinaako buzibu. Bw'aba Mina mumpe. Mama yajja. Gamba nejja abere ku ssimu. Mama. I'm not coming back. Muwala waabwe yabagamba sidda. But I can't go. Onoosonyiwa naye nze sigenda sobola genda mu Uganda. I do there. Kati ki kyengenda okukola mu Uganda? Taata yambuuza oli weka. Nedda. Sirinzeka. Ndi ne Dimitrius. Oli omuvubuka omuddugavu. Taata yagwawo amaanyi. Yamanya. Ma. Omuto yagamba nnyina maama. Mama. I'm really sorry. Why did he... Amazima gali munaso. Lwaki essimu agijjeeko? Tofaayo byakitawo nja kwogera naye. Wabula kwate kuba okomewo. Dimitrius nange tugenda kuba tukola babiri. Era tugenda furuma Mississippi tulabe ki kye tunaasobola okukola. Jangu ebyo tujja byogerako tosobola bitugambira ku ssimu naawe. Kigenda kujja maama. Kubanga senga sisimbula kigere n'embaviira essaawa zino sijja kuvaayo eyo. Ekyo naawe okimanyi. Then promise me something. Then kati baako kyonsuubiza kimu kyokka muwala. Ring Jammubai every 2 days and tell him where you are. Kubira Jammubai omugambe wa gy'oli mu nnaku 2. Ma, I'll see you soon. Nja basiikaana maama nja balaba. Papa for me? Taata mundabire. Allah. Katonda watu. Ni ate maama yali musanyufu yagamba owaayi. Agenda atandika obulamu kuba obulamu bwaffe wano kati bwe bumukutte ate obulamu bwaffe tebulina kiddako. Ffenna tuli wano tuli stuck. Akyali mwana muto, akyasobola okwezimba, akyasobola okweyiya, akyalina amaanyi agatoba. Agenda ayiye. Maama amutadde. Oli bulungi munnange. We've always said goodbye to other people. Ebiseera ebisinga tutera osiibula abantu abalala. Naye anti munnange gwasazeewo. Ekintu kyabe n'omuvubuka gwalina. Omanyi mulimu omuntu kino kyo kigenda eri bawala. Mulimu omuvubuka gw'obeera naye ng'olaba mwavu naye nga ate mind ye eri productive. Omwana alina ebirowoozo ebibye nga ye. She can't grow here anymore. Takyasobola kukulira wano. She's just like you. Mina muwalawo embeera z'alina zizo. You must go. Kale nange sigenda kuona ogenda ne Uganda. Gwangamba ate ngende. Of Uganda all the time, I know. Nze ekimanyi buli kaseera olowooza ku Uganda tewali kyakyolowoozaako. Genda osooka olabe Uganda kati efaanana etya. Nze ndi naawe in spirit. Genda olabe Uganda bw'efaanana. Musajja wattu yasimbulirawo. N'akwate ku ayolekere mu Uganda. Genda otuuka eno. Agamba nti bukyanga ngenda tekyuse kinene kiri awo. Era yali amuvuga yamugamba nti munaye weebale kudda. Nomani Godino gye bayita Buganda Road Primary School. We wali ne liyitibwa Shiri Santana Dama Mandar School gye twasomera ku Bati Valley. Kakati atuuka ku Nomani Godino ku Buganda Road. Good afternoon. Osiibye otya mugana osiibye otya? Hello. Nonyo Okelo. Hello Omoro. Okelo Moro. Yeah. Yatera ngosomesa ano ku Nomani Godino. Okelo died. Yamugamba Okelo yafa munnange. Yafa emyaka egyetoolodde. Mu biseera bya Amini ndowooza mu 1972 awo yafiira. All the troubles. Okusinziira ku bizibu ebyatuukawo abasomesa be twali tulina abayindi n'Abapakisitaani baagenda. So kati lunaku lumu teyadda. Yafa atya. Yabula bubuzi munnaye ekyewuunyisa. Then balyoka basisikana mayiti oluvannyuma. Kibasigeeza nti abaali mu bukulembeze baamunyiga.
kusa kubikola ebyali bikolebwa. Yali munywanyiwo, yali gwakubiri wange. Anti bitalo munnange. Bitalo. I wrote him so many letters. Okimanyi nawandiika ebbaluwa nnyingi nga nzimuwandiikira. Anyway, kale n'akwata ekkubo n'ayolekera ku sayidi y'ejjinja kubanga ye waali amatwale ge gye baali bamuzaala musajja wattu. Yatuuka mu gaali amaka ge ng'abali mu maka mazima balundirawo nante maka gaabwe. Yasooka n'asiriikirira ng'alaba ensi ekyuse. Yali asuubira okubaako basiikana abantu be bakyali be. Uganda yali ekyuse. There is so little love in the world. Yagamba nti ensi esigazza okwagala kutono. Mina was right. Mina yabadde mutuufu. Goodbye to him. Saasobola kusiibula kyali wange. Kati ngenzo tuukayo kumusiikana nsanyuke naye nga mufu. Mufu. Since I've been back, I've thought so much of... Bukyanga nkwata kubo kudda mu Uganda naye ate ekyewunsa mbadde ndowooza gwe. Yensonga lwaki ebyekkooti eby'embuga z'amateeka mbivuddeko. Where the heart is. Kubanga nkizudde ewaka omutima gye guba guboyaanira. Ate omutima gwange guboyaanira gwe. Guboyaanira gwe nooza gwe. So, kamberebereko eno. Beni male nkwate kubo nkomeyo ndowosanga. Obulamu tubutambulize eyo. Muzeyi Kaguteme ekifaananyi kyali kyalumye dda. Nga mwekiri kuba erigimu kati yaliko. Yajja. Kalongera kaweereza bannabulaaya mwenna abaliyo bannange. Byonna mbikole naye temwerabira waffe. Temwerabira waka. Ewaka wabeera waka. Nkimanyi mwenna abali e Bulaaya, abali ku diaspora, emitima gyammwe giboyaanira bantu bammwe abali eno. Emitima gyammwe giboyaanira kwatako okuddako ku butaka. Goge mazima. So, kyonna kyekirinze mbasabira busabizi Saara Mukama abateremu obwangu mu bye mukola musobole okuddako ekabambi. Mulabe ku bantu bammwe. Mukyakaleko n'abantu baffe. Olinyeko ku ttaka gy'ozaalwa. Esegera. Nammwe abazaaliddeyo abaana mbayigirize ennono z'ewaabwe. Ekintu ekyo kikulu. Omuntu okubaako n'obuvo. Nsonga nkulu nnyo. Abaana mubayigirize, abaana mubatendeke, abaana mbayigirize olulimi Oluganda. Alisi ne webeera second language gyali. Nekituufu kiri nti nga alisi amanyi okwogera olulimi kale ne bwe tutaba Luganda kuba munaye tuva mu bitundu bya njawulo. Naye bayige ennimi z'ewaabwe ku butaka. Bayige ennono, bayige obuwangwa. Teri kinyuma kubanga oyina ensibuko. Ng'oyina ensibuko. So bwe katyo bwe kabadde n'omukulu bambi akantu ke teri kintu kinyumanga kutandika. Bw'obanga olinawo oli ng'oli awo oli stack ovangako n'obaako otandika ewalala kisobola okunyiga naye ate okutandika kyekikulu kya byonna. Teweesiba woolaba waganyi, teweesiba wakulemezza bulamu, teweesiba ewakutta obulamu. Ovangako n'odda ebbali n'otandika obujja. Nabagambye kayitibwa Mississippi Masala Village Productions eyawanika kasinema kano era n'akabeeramu. Yakolera kasinema kayitibwa Katwe, Queen of Katwe. Ayina kasinema akalala ke yakola bakayita Monsoon Wedding. Nako tujja kalaba kakadde bakayita Monsoon Wedding naye ng'ate kasufu okuzaama. Kale Mukama abankumire, mbaagala nnyo. Once again mbategeeza creative interpreter VJ Junior the Incredible Eva Chalemaneve kwa guje kawaji kavijani inspiration of countless imitators. Mweraba.